Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this edition of the Mighty Drive Show, ladies and gentlemen. My name is Edgar Matthew Karuhanga. 4 minutes past 8 a.m. And of course, we're here with you every Monday to Friday, having a conversation with you, trying to break dawn, having a conversation with Uganda. Ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in. My name is Edgar Karuhanga. And of course, on behalf of Digitalk TV, I would love to welcome you, each and every one of you who's watching from wherever you're watching from. Those who are watching in Uganda, Kampala, thank you so much for tuning in. And those who are very far from various parts of the world, thank you so much for tuning in. We have people watching us from as far as the United States of America, California. Thank you so much for tuning in. We have a lot of people who are tuned in today, so thank you so much in that particular regard. So we have a lot of news coming through right about now. The African Cup of Nations continues to excite a lot of Africans all over the continent. I'll be talking about that particular issue. And of course, we have a new diagnosis for one of the royal monarchs in the world. I'll be talking about that story and many stories to come. Abatutunulidde olunaku olwaleero abatweyunzeeko njagala okubwaniriza nnyo wano ku Digitalk TV amanya nze Edgar Matthew Karuhanga tubeerawo buli lunaku lwa Monday paka ku lunaku olwokutaano nga tunyumyamu nammwe ku biki ebibagenda mu maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Amawulire nina mangi ngenda kubanga basoosootolera mpola nga tugende mu maaso naye munzikirize mbaagalize olunaku olulungi ate mbeebaze n'okubanga buli lunaku mutwegattako ne mutuninga in ne mulaba programs zaffe ez'enjawulo. Tetukitwala nno nga kintu kitono nnyo
wabula kintu kibeera ky'amaanyi nnyo era ffe tukiteekamu omuwendo mungi so twagala okubeebaliza ddala mwenna abatulabira emitala w'amayanja tulinayo abantu bangi abatulabira mu Buwalabu mu kyondo ky'Abawalabu njogera ku mawanga nga United Arab Emirates gye bali abatulabira eyo Israeli wamwebali ddala nnyo okubanga mutweyunzeeko nyinako omwami gwe bayita Kamuga Franklin ali musaidize California atubeerako nnyo n'atulaba programu yaffe omukyala naye bamuyita Marion Apio naye abeerayo mpola mpola nasobola okubanga atulaba ate nno mmwe mbeebaza kansuso kubanga mutulabanga obudde buzibye wano we buba bukedde eri gabeera matumbi ga budde wammwe ne muzuukuka ne mugezaako okubanga mutulaba butereevu ekyo tetukitwala nga kintu kitono nnyo ddala so mwebaliye nnyo mwebaliye ddala ku nsonga eyo ze mbadde mukola amawulire nina mangi mbagambye kantandikireko wali mu ggwanga lya Bungereza olunaku lw'eggulo naddala kawungezi k'eggulo twafunye amawulire geewuunyisizza ensi yonna oluvannyuma lwa obwakabaka bwa Bungereza okufulumya ekiwandiiko ekikakasa nti kabaka wa Bungereza King Charles omwami oyo yasangiddwamu obulwadde obwa kookolo omuzungu kyayita kansa bamusanzeemu ekika kya kansa kye batannaba kubanga bakakasiza ddala naye omwami ono oluvannyuma lwe bamudiagonizinze n'ekirwadde kino yafulumiza obubaka ku mukutu gwe ku mikutu ki egy'enjawulo amawulire bagamenyedde wali ku BBC ne bakakasa nti King Charles omwami ono ayina obulwadde bwa kookolo omwami ono yakajja nno akwate entebe ya maama we oluvannyuma lwa maama we longest serving monarch omukyala yasinga okubanga akulembera eggwanga erya Bungereza emyaka 7 weddu oluvannyuma lwe yava mu bulamu bw'ensi eno omwami ono yagongomwako oba yaweebwa ekitiibwa kya kabaka wa Bungereza abadde yakamalako ndowooza emyezi nga 18 bukyanga atula ku Namulondo eyo naye batufulumiza amawulire nti obulwadde bwa kookolo bumutawaanya mu mbeera eyo so King Charles ono ajjukira emyaka ndowooza kati ayingira 73 era ye omwami omuku basinga okubanga balindirira Namulondo eyo nga bwe mbagambye nti maama we yagifugako emyaka gyali 7 kuva mu mwaka gwa 1952 paka ku mwaka gwa 2022 lwe yava mu bulamu bw'ensi eno so King Charles mawulire si malungi nnyo okubanga yasangiddwamu buno obulwadde bwa kookolo yavuddeyo no sitotera nnyo kisangawo ng'abantu bavayo ne bakyogera mu lwatu nti alina ekirwadde kino ekya kookolo oba nti alina ekirwadde kya batolinga mu mbeera eyo naye omwami ono ye yatwewuunyisizza oluvannyuma lw'okuvaayo n'akakasa ensi nti bamusanzeemu obulwadde bwa kookolo tetunakakasiza ddala kookolo kikaaki ali kubanga atawanganya King Charles naye amawulire go gafulumye oluvannyuma olunaku lw'eggulo nga lukakasa nti omwami ono alina ekirwadde kino ekya kansa mu mbeera eyo yennyini bya nnaku nnyo naye omwami ono alina obulwadde buno ate nno kino kizze kadde nga basanzeemu era mukyala wa Prince Williams omwami ono asuubira okubanga agenda kubanga akwata Namulondo taata we waali bavudde mu bulamu bw'ensi eno Prince Williams oba gwe waliise kabaka alinze the king in waiting bakakasiza nti mukyala we naye yabadde n'obulwadde awo era bamukozeeko surgery in the lower abdomen so ebuzibu buno buli mu famire enamba oyinza ogamba naye tubasabireko obulwadde butandise okubanga butawaanya naddala first family eyo mu ggwanga erya Bungereza so Queen jukira ye yafa naye kati King Charles naye mulwadde ne mukyala wa Prince Williams naye mulwadde naye amawulire go gakakasiza nti mu ssaawa zino oba mu nnaku zino nga King taliiwo oba kabaka nga taliiwo kabaka abeera omu King nga taliiwo wa Bungereza emirimu gye giri official gigenda kubanga gikolebwa mutabani we Prince Williams n'abamu ku bafamily members be omuli Queen Consort Camilla mukyala wa kabaka wa King wa Bungereza era bibagenda okubanga bakwasaganya emirimu gye mu mbeera eyo yennyini naye nga kyo kyannaku amawulire agava mu famire eyo eya obwakabaka bwa Bungereza kyannaku nnyo okubanga ebirwadde biri mu kubanga bibagoya mu mbeera eyo yennyini kyannaku nnyo ddala tuveeko kaawo tugendeko mu ggwanga erya Namibia nawe era olunaku lw'eggulo President Hage Geingob ono nno myaka 82 naye yavudde mu bulamu bw'ensi era kyakakasiddwa nti Namibia we twogera essaawa zino pulezidenti waabwe yamaze dda okubanga
awummula mu mbeera eyo. Omwami ono kyakakasiddwa nti nno abadde tawanyizibwa obulwadde bwa kookolo naye abadde alina ekirwadde kya kansa era akadde akasinga babadde bainfominganga abantu abava mu ggwanga erya Namibia nga babagamba biki ebibadde bigenda mu maaso oba obulwadde bwa pulezidenti waabwe abubadde bugenda butya. Omwami ono teyakweka bulwadde bwe bukyanga bamudiagonizinga omwaka oguwedde yavaayo nakakasa abantu b'e Namibia nti mulwadde era abadde abeeranga mu ddwaliro abadde afuga mpolampola naye nga bw'ali ku ndiri ng'obulwadde bumubala embiriizi mu mbeera eyo yennyini. Naye olunaku lw'eggulo ku myaka 82 President Gagano yamaze okuba nga akakasibwa nti yavudde mu bulamu bw'ensi eno ng'ekimututte nakyo bulwadde buno obwa kansa. Pulezidenti ono owa Namibia kyanaku nnyo naye kyetumuyigirako nti wadde abadde mulwadde mu mbeera eyo ssente y'omusolo w'e Namibia ebadde teyononebwa mu mbeera ey'okufuluma amawanga era kikakasibwa nti omwami ono abadde atreatingibwa waabwe oba wuwe oba malwaliro aga Namibia eggwanga eyo. Tomuwuliddeko nti afulumya eggwanga kugenda mu malwaliro ga bweru gabe nga ge gamutreatinga no. Omwami ono afiiridde mu ggwanga lye era nga abadde afuna medical attention okuva mu ggwanga lye. Kisiba ebintu byotera okuba ng'osanga ku lukalu luno olwa Africa okusanga abantu ab'enjawulo nga alwala ne bamulwaza mu ggwanga lye lyennyini n'atuuka okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno ng'era era ali mu ggwanga eryo erirye. So huge remarks or huge condolences and huge respect eri omwami ono Gagano bw'emyaka 82 afuze eggwanga eryo erya Namibia. Kati wetwogerera nga vice president we ye yakutte ekifo ekyo era agenda kubanga atwaza ekisanja ky'omwami ono paka we banaategeka akalulu akali free and fair kikakasibwe nti omwami ono agenda kubanga replacingibwa mu mbeera eyo. Ndowooza tusaba Mukama omwoyo gwe amulamuze ekisa mu mbeera eyo yennyini omwami President Gagano okuva mu ggwanga eryo erya Namibia. Ndowooza tuveeko kaawo tugendeko mu AFCON Africa Cup of Nations ow'omulundi ow'omwaka gwa 2023 wadde nno tumuzannye mu 2024 naye bamuyita AFCON 2023 akyagenda mu maaso. AFCON yono wali badde omuyita nti AFCON waba underdogs oba abo be wali badde osuubira nti si be balina amaanyi nnyo naye ate beewuunyisiza ensi oluvannyuma lw'okujja ne bakakasa waathi yaabwe mu mbeera eyo. Twogerera nga semifinals zigenda kuba nga zibumbujja olunaku olw'enkya wali mu kibuga ekya Abidjan mu ggwanga erya Cote d'Ivoire wetugenda okuba nga tulaba AFCON ng'abumbujja mu mbeera eyo. Omupiira ogenda okuba nga gusookawo gugenda kubeera mupiira gwa Nigeria ng'azanya ggwanga lino erya South Africa era later on tujja kuba nga tufuna eggwanga lino erya Cote d'Ivoire abategesi nga bazanya eggwanga lya DR Congo. Emipiira gino gyatandika omwezi oguwedde January ndowooza zaali ennaku z'omwezi 11 era we zaatandika twalaba ttiimu 24 ezajja zeetabe mu Africa Cup of Nations ono naye wetwogera kati ttiimu 4 zokka zesigaddeko. Nigeria ono abadde ajja yeesika mpolampola abadde ajja agezaako kubanga afuna buwin tewaligambe ziri convincing no naye ajja n'afuna wini ye mu mpeera agenda nakubayo goolo emu n'ayitawo defendings omupiira bulungi otwogera nga kipa waabwe be basinga clean sheets balina clean sheets 4 nowa South Africa ndowooza naye clean sheets zimu ezo kiraga nti Nigeria eno ezze esamba omupiira gubadde mulungi nnyo. Bagenda okuba nga basanga ttiimu eno eya South Africa oluvannyuma lw'okuba nga bajja mu Morocco. South Africa eno gyolaba tebadde nnyangu yajjamu Morocco nejjamu Cape Verde omupiira ogwanyumira abalabi mu mbeera eyo yennyini twalaba nga gwali mulungi nnyo ddala gwatuka paka mu penalties. Omwami kipa wa ttiimu eno ya South Africa Rowan Williams yavaayo n'akakasa ensi nti mwana goolo tagigudde mu bugwi yakwata penalty 4 bweddu ku penalty 5 ezaasambibwa era in fact yali katamenya record ya Dennis Onyango wano mu ggwanga erya Uganda yasobola okuba nga akwata penalty 15 penalty 5 ku mulundi gumu mu mbeera eyo. So Rowan Williams yasevinze South Africa n'agiyisaawo nga kapteeni waabwe ate nga kipa waabwe yasobodde okuba nga abayisaawo okuba nga bazanya eggwanga lino erya Nigeria. Tekugenda kubeera mpiira mwangu nnyo kubanga ttiimu zino bbiri zonna zina defense nnungi nabagambye bonna kumpi clean sheets benkanya
olabamu style of play South Africa eri very conservative ate kyekimu ne Nigeria kwegamba guno mpira nze ndaba gujja kubanga kugenda maliri gutuke penalties wali naye ogenda penalties nze nsobola okubanga ntipinga South Africa okubanga ayitawo ajuke eggwanga lya South Africa lyakawangula AFCON omulundi gumu omwaka gwa 1996 bagiwangula wali maaso ga president waabwe Nelson Rolihlahla Mandela mu mbeera eyo bawangula ekikopo kya mwaka gwa 1996 the Bafana gwe mwaka guka gwe bakasobola okubanga bawangula eggwanga lino okubanga bawangula ekikopo kino ekya AFCON yo Nigeria ekiwangudde emirundi esatu si bapya ogwasemberayo ddala gwali gwa mwaka gwa 2013 emyaka 10 emabega Bafana bajja ndoza mujjukira abasajja ba Ahmed Musa we bajja ne bakuba omupiira ogwa kuna ne basobola okubanga bawangula nga bakuba Burkina Faso ndoza ku final mu mwaka wa 2013 mu mbeera eyo so Nigeria sigwe gusoose nga bawangula ekikopo kino era looking forward okubanga bakyeddiza jukira bye balina omusambi asinga okubanga acanga omupiira ku continent ow'omwaka guno Victor Osimhen era mu tournament eno yakabakubira ndoza goal emu ne assist aina 2 mu competition ye ya AFCON kwegamba Nigeria yo atejja kubeera nyangu ine kisajja ki Ademola Lookman kyekyabayisawo ku gundi ku quarter finals era ndoza kyekyabayisawo ne ku round of 16 Ademola Lookman naye kikulaga nti tiimu ene Nigeria tetula ku muntu omu yekka no erina abantu bangi besobola okubanga eyita obeesa moninga ne basobola okubanga bashowinga up mu mbeera eyo yennyini tugendeko okutayo eyokubiri eddako ya Cote d'Ivoire ng'azanya eggwanga lino erya Congo. Cote d'Ivoire yeewunyisizza abalabi okubanga ali ku semi-finals. Ekisooka baamulondanga best loser, one of the best losers mu competition, yafuna points 3, omupiira yawangula gumu ogwasookera ddala mu competition yeno. Ogwokubiri bagumukuba, Nigeria yamukuba omupiira, n'ogwokusatu nagwo ne bagumukuba naye. Asobodde okubanga yesikasika mpola nayita ku round of 16 najja ne ku quarter finals najja ne yegagamula yalina abasambi 10 nene asobola okubanga yegagamula n'akuba mali omupiira mulamba basajja bano ba Seko Fofana bangi abakubiramu basage Urie Badiakite Diamate bonna mwe bali mu tiimu eyo ya Cote d'Ivoire omupiira nno balina mungi era tugenda kubanga tubeetegereza mu mbeera eyo yennyini. Cote d'Ivoire be bategesi b'omulundi guno nebaze beesika era abantu abasinga abatunuulizi b'ensonga balowooza nti eggwanga lino erya Cote d'Ivoire tekigenda kubeera kyangu nnyo okubanga olijja mu competition eno naye ate bazanya tiimu ya Congo esinga okubanga eri defensive nnyo ekisooka Congo tanaba kubanga aluzinga mpiira gwonna mu AFCON eno naye te ekikwewuunyisa yakawangulayo omupiira gumu gwokka oguwedde ogwa quarter final yakubira goolo 3 akwemu mu mbeera eyo ekulaga nti nno Congo azze yeesika naye mpola okuggyako nti oba olaba Cote d'Ivoire ne Congo eno Cote d'Ivoire ina home advantage nti ewaka wali abagiwagira era bantu bangi bajjula ebisaawe bino naddala bannansi b'eggwanga lino erya Cote d'Ivoire ate n'ekira Cote d'Ivoire yatulaze mbu mu knockout stages zino erina resilience oba erina omutindo gwetaddewo okubanga eraga nti naye ekikopo ekyetaaga mu mbeera eyo yennyini so katulabe engeri gye binaaba bitambula olunaku olw'enkya nze nsuubira nti ba underdogs be bayinza okutuuka ku finals za AFCON ono era nze ndabira ddala nti South Africa ono ayinza okukuba eggwanga lya Nigeria n'ayitawo n'asobola okubanga asanga eggwanga lya Congo DR Congo esambye omupiira mungi mbagambye ina center back waabwe bamuyita Bemba kisajja kikubira mu masayiri wali kikuba omupiira mulungi ina Kalulu mu left back bakulaze embuno defense baadde bagitaddeko padlock ey'amaanyi nti obadde togiteebateebwamu maaso wali balina ekisajja kiangwisa oba Frank Wisa asambira mu ggwanga mu tiimu ya Brentford akulaga nti naye omupiira agumanyi balina abasajja ab'enjawulo abazze nga baprovinga nti Congo eno tegenda kuba an underdog mu AFCON yono so zezo tiimu enye ezisigaddewo katulabe engeri gye binaaba bitambulamu mpola olunaku lw'enkya temusubwa AFCON semi-finals zigenda kubanga zibumbujja omupiira ogusooka gwa ssaawa emu ogwokubiri gujja kubeerayo ku ssaawa 5 ez'ekiro bannaye muzikirize kati mpummulemu kuba ndaba eddakiika ziri 21 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya tugenda kuba nga tuwummulamu wetukomawo tujja kuba tutandika emboozi tugenda kuba tutunuulira ku nsonga za traffic bannayuganda basobola kuba nga beetengera batya accidents mu mwaka ga 2024 ne advice how does the police really work with
the population okubanga to ensuring road safety and reduce road carnage mu mbeera eyo yennyini. Let's go for a short commercial break. When I come back ngenda kwegatibwako omukyala Farida Bikobere n'omugenyi waffe olunaku olwaleero. Leka tuwumulemu tukomewo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Okoda. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mukulikeyo mukuumulamu okwo amanyaze Edgar Matthew Karuhanga okubanga
mbaweereza olunaku olwaleero. Tusuubira omwami Abdukadri ono ye traffic commander Kampala Metropolitan East. Yagenda okuba nga atwegattako. Tugenda kuba tunyumya ku mboozi nnyingi okutandikira ku nsonga za traffic ezigenda mu maaso, ngeri ki tusobola okuba nga tuimproving road safety naddala eri bannayuganda n'abakozesa enguudo zino. Tugenda kuba tutunuulira ensonga nga road carnage kati, road constructions ne improvements ezigenda mu maaso mu kibuga, ngeri ki tusobola okuba nga tukosa zino enguudo, ngeri ki tusobola okuba nga tuconnectingamu ne poliisi okuba nga twewala okuba nga tuli against the law. Omanyi ng'ovuga mu ggwanga lino olina okuba nga weetegeka nnyo. Tulabye nnyo nti abantu abakwasiza amateeka ku makubo awo balina engeri oluusi gy'osobola okugamba nti banyigiriza mu bannayuganda, naye ate waliwo n'engeri bannayuganda gye tusobodde okuba nga tubeera reckless nga tuvuga. So how do we create a harmony between the road users and the people who try to enforce the traffic laws, that is the traffic policemen and the police at large? So yensonga eyo gye tugenda okuba nga tunyumyako olunaku luno olwaleero, naye tusuubira omwami Abdukadri okutwegattako mu mbeera eyo yennyini. Naye nga ndooza mu kadde kano munzikirize ngendeko neeyongereyo ne ku mawulire agabadde gagenda mu maaso. Nadambye emizannyo waliwo abadde babuuza ku Premier League egenda mu maaso mu Bungereza, English Premier League. Tugenda kuba nga tugimyako olunaku lw'eggulo. Mwalabye ebyagenze mu maaso mu mbeera eyo. Twalabye Manchester United omupiira ogwasooseewo ng'ezanya ttiimu eya West Ham gwabadde mulungi nnyo. Manchester United yawangudde goals zaadde 3 ku bwereere. Ajjukira omupiira ogwasookera ddala abasajja bano aba West Ham bajja ne batukuba goolo 2 ku bwereere wali ku kisaawe kya Manchester United ekya Old Trafford. Naye mu second leg twalabye Alejandro Garnacho ng'ali n'omwami Rasmus Hojlund nga beegatta nga bakuba goal za Manchester United mu mbeera eyo yennyini. Zaadde goals 3. Rasmus Hojlund yakubye goal ye yasoose, naye ng'ate egooli y'endoozi ey'okusatu mu sizoni eno yasobodde okuba nga agiteeba wali. Garnacho n'akuba brace. Garnacho nno mu sizoni eno abadde mulungi nnyo, naye kikwewuunyisa nti ttiimu ya Manchester United etudde ku baana be waligambye abavubuka, abaana abato. Alejandro Garnacho myaka 19, Rasmus Hojlund olunaku lw'eggulo excuse me, yabadde aweza goals 21 yabadde aweza emyaka 21 mwana muto nnyo, muvubuka muto mu mbeera eyo. Abalina ekivubuka kino ekikuba amakati gaabwe, ekivubuka ekito kwegamba nawe olabye ddala nti muno bonna bavubuka. Manchester United bebadde esibiddeko olukoba mu mbeera eyo yennyini. Ekivubuka ekyo bakita Kobe Maino kikuba makati ga Manchester United. Kikulaga nti Manchester United yeno eri ku trajectory gye waligambye tali nnungi, kubanga otuuse nga abavubuka abato bw'oli mu kulilayingirako basobole okuba nga bakuwa goals bwe zityo, oluusi tekibeera kintu kyangu mu mbeera eyo yennyini. Naye Manchester United yaggyeyo omupiira gwayo, yafunye points zaayo maximum points, goals adde nnyingi. Era ekyo kikulaga nti Erik ten Hag yandibadde asanyukako. Naye ate jjuke ne wiiki ewedde era mu makkati awo baazanya ttiimu ya Wolves era ne basobola okuba nga bagikuba omupiira gwali mulungi nnyo, gwaggwa goolo 4-3. Manchester United yakuba goolo ey'okuna mu ddakiika esemberayo ddala mu ze bongeddemu, I think mu ddakiika yali ya 7 mwe basobola okuba nga bafuna goolo yaabwe. Bagijja wa Kobe Maino era ekivubuka ekyo kyekyaja ne kikuba omupiira nekikuba goolo eyawanguza ttiimu eno ya Manchester United. Ekikulaga nti Man U wadde nga zaafuna wins, naye wins tezibadde convincing enough. Olabe nti ebizibu akyabirina mu mbeera eyo yennyini. Katumusabire Manchester United nammwe abamuwagira musobole okuba nga mwetereeza mpola mpola mu mbeera eyo. Omupiira omulala gwabadde gwa Arsenal ng'azannya ttiimu eno eya Liverpool. Arsenal abadde amaze endooza emirundi mingi, emyaka egiwera ng'adde takuba ttiimu eno eya Liverpool, naye olunaku lw'eggulo wali ku kisaawe kyabwe ekya Emirates basobodde okuba nga basamba nno omupiira gwabadde mulungi nnyo ne bajjayo goals zabadde 3-1 mu mbeera eyo yennyini. Twalabye nga abasajja bateeba Gabriel Martinelli yatukubidde goolo nnungi, Bukayo Saka naye yasobodde okuba nga ateeba goolo mu mbeera eyo, n'asobola okuba nga bejjako ekikwa ky'okuba nga bakubwa nnyo Liverpool eno ebadde enoonya wini yaabwe n'asobola okuba nga ebaleetera okuba nga bakulembedde ttiimu ya Arsenal points 8
naye tebasobodde kubanga bagifuna kati wetwogerera nga basinga points Arsenal points 2 zokka ate nga Liverpool yakulembedde. Jukira Liverpool ono omutendesi waabwe Jurgen Klopp yasobola okuba nga avaayo n'akakasa nti nno ye n'akakasa nti agenda kubanga ava ku tiimu eno eya Liverpool season eno wennaggwerako. Omwami ono yatandika okuba yeegatta ku Liverpool mu mwaka gwali gwa 2015 abawangulidde buli kikopo kyewandirowoozezaako tiimu kyetaaga okuba nga ebawangulidde Champions League n'abatuusa ku finals endala 2 ekikulaga nti bakamukuba finals 2 ate n'awangulako emu mu myaka gy'abaddewo finals za Champions League. Yabawangulira Premier League mu COVID awo yabawangulira Premier League 2-20 Premier League Liverpool yamuwangula after 30 years. Liverpool yali yakoma wangula Premier League mu mwaka gwa 1991 naye Jurgen Klopp najja n'abawangulira ekikopo ekyo n'abawangulira last season yabawangulira double season eri before the last season but the other season yabawangulira domestic double n'abawangulira FA Cup n'abawangulira ne Carling Cup mu mbeera eyo ekikulaga nti omwami ono Jurgen Klopp yetaaga okuba nga aweebwa respect gya deservinga. Tiimu yagisanga ng'esamana mu Europa n'abajjayo n'abawangulira Champions League n'abawangulira Premier League ngawengambe n'abawangulira FA abawangulidde zi Carling Cup abawangulidde buli kikopo kyewali badde yetaaga okuwangula nga omutendesi. Mu weekend eno yennyini twafunye tiimu ya Real Madrid wali mu La Liga yabadde ezannya tiimu eno eya Atletico Madrid eyo tutagikuba nga tugiyita Madrid derby fe abanyumirwa omupiira ogwo. Atletico Madrid bagudde amaliri n'abasajja bano aba Real Madrid ku kisaawe kya Real Madrid Estadio Santiago Bernabeu we basobodde okuba nga bakola amaliri. Ekikwewuunyisa nno okuguno omupiira nti buli kyanga Real Madrid akola zibayita remarkable comebacks tubadde tetumulabanga nga bamukozeeko comeback bweti naddala ettiimu eno ya Atletico Madrid yamukozeeko comeback nemugatta mu ddakiika y'93 baade bawongeddemu dakiika 4 mu ddakiika y'93 Atletico Madrid yagasse ttiimu eno eya Real Madrid. Omwami Lorente ye yakubye goal eyo yadde nnungi nnyo n'amagatta mu ddakiika esemberayo ddala. Kino ekintu ebeera character ya Real Madrid emanyi okutula abantu ng'omupiira guggwa obanga eddakiika ziweddeyo naye leero bakombye ku ddagala lyabwe omuzungu kyayita test of their own medicine we basobodde okuba nga babava emabega ne babakuba ne babagatta ne guggwa goolo emu ku emu mu kisaawe kyabwe kya Real Madrid Estadio Santiago Bernabeu nga we mbagambye. Omupiira gwanyumye nnyo Vinicius Junior nga we mumumanyi omupiira yabadde agusamba bulungi mwabaddemu Nacho Dani Carvajal tiimu yonna yabaddemu ba Luka Modric bannamukadde Toni Kroos bonna babaddemu ba Eduardo Camavinga naye kyabadde kyannaku tebasobodde kubanga bajjayo omupiira ogwo. Naye wetwogerera nga era points zisikadde zezimu omusajja ono Real Madrid yakulembedde ekitebe ekyo ekya La Liga. In fact asinga Atletico Madrid points ziri mu 10 ekikulaga nti eno season Real Madrid is not here to joke around. Balina Jude Bellingham kisajja kikuba omupiira mulungi nnyo ekyo Jude Bellingham kivubuka Kingereza naye kyase nnyo mu liigi eno eya Spain. So mu mbeera eyo omupiira ogwo gwanyumidde nnyo abagulabye mu mbeera eyo yennyini yo Real Madrid be bakyali ba Spanish Giants wetwogerera era katubasabire basobole okuba nga bagenda mu maaso mu mbeera eyo yennyini basebo ne bannyabo. Ndooza ago ge mawulire ge tusobola okuba nga tugira nga tubawaako mpola mpola ku bigenda mu maaso. Mpozi mbawa kugendako eri mu lutalo olw'e Gaza n'eggwanga lino erya Israel tukyalaba emundu ekyaseka mu bitundu by'ensi eyo. Abantu bangi bakyabundabunda wetwogerera nga kikakasiddwa nti abasajja abakafiira mu lutalo luno bali 7 abantu general awamu abakafiira ku saidi ya Gaza bali 226 bagenda beeyongerako buli lunaku. Abantu bakyetaaga needs ezisinga things like basic needs nga shelter nga amazzi ng'ekyokulya nabawa statistic wano nti buli omuntu omu ku bantu bana boosanga mu lwananda lwa Gaza talina kyakulya talina wasula talina mazzi. In fact abantu abasinga kati okufa tebalina mu kufa nti bino babakube masasi naye ate bali mu kufa ebintu ng'enjala mu mbeera eyo yennyini. Kikulaga nti bannange kyannaku nnyo ekigenda mu maaso mu lwannanda lwa Gaza naye tetulina kyakukola abantu beeyo
bali mu kubanga bafiira ddala naye ate nga si olutalo lwokka olugenda mu maaso waliwo n'olutalo lwa Ukraine ne Russia lukyagenda mu maaso abantu ndowooza baatukakasa nti abantu 60,000 around there because around 300,000 troops of Russia be bakakasa okuba nga bakafiira mu lutalo luno kati ate wogatta ba casualties ab'eggwanga lino erya Ukraine wandibadde ogamba nti ate bangiko because Russia yeebadde yeri mu kulembera ekikwekweto kino lwaligambye mbu bebasingamu ku maanyi. Ukraine is more on the defensive than the offensive mu mbeera eyo yennyini. So muzikirize bannange nkomekaawo tuwumulemu katono wetukomawo tugenda kuba tutandika emboozi yaffe na Afande Gamal ne omukyala Farida Bikobe. Let's go for a short commercial break. We'll be right back. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Less Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Less Up Stores on all our social media platforms. Less Up, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Okubasebo ne mannyabo amanya nze Edgar Matthew Karohanga etwogera nga ziri dakiika 40 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya tumaze okuba nga twegattibwako omugenyi waffe olunaku olwaleero naye nga sinnaba kubanga muyita muzikiriza ennyaniza omukyala Farida Bikobere atubuuzeeko infact atwale n'omukisa okutwaniriza omugenyi waffe olunaku olwaleero. Farida, you are welcome. Good morning. Good morning, Edgar. I am okay. How are you today? I am good. I'm great. You know, when you seated near power, sina kiyinza kuŋŋaana kubeera okay. So you know, tuyinza okwogerako kyandikolebwa because we have power itself in the studios. Exactly. Njagala okubala musaaka abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Dig Talk. Timwasuze mutya kansuubire nti muli okay. Munnange it is a Tuesday, ennaku z'omwezi ziri 6 tuli mu mwezi gwa February omwaka tuli mu 2024. Olunaku lwaleero tulina Afande mu studios. Tugenda kubanga twogera nsonga za makubo, nsonga za accidents. So bamikwano njagala okubategeeza nti mujje mwe abatambuza ebigere ovuga kagaali from where you stay to town, gwe munnange ovuga piki
ovuga motoka ovuga bitruck ovuga taxi whatsoever it is tugenda kubanga ate ebyo byonna tubikwatako. So wenanga oli road user eno topic ekwatirako ddala we are live on Facebook osobola otusanga ku the Alternative Uganda oba TikTok TV ezo pages bbiri ojja kubanga ate discussion yaffe ogikwata bukwakku sobola okubanga ate oginyumirwa buuza ekibuuzo kyo kyewetaaga okumanya. Afande mwamulindirira dda muleeta oli ow'amakubo muleeta oli afande ow'enguudo ne tumukomyawo kati ebibuuzo mubiteekemu mu comment section tugenda kubanga ate tubimuyitiramu mpolampola ajja kubanga abiddamu bulungi. And the thought of the day is in politics nothing happens by accident. If it happens you can bet it was planned to happen that way. In politics nothing happens by accident. If it happens you can bet it was planned to happen that way. Teri wokigwawo by accident mu byobufuzi omanya nti waliwo yakipulaninga kibiirewo abamu ne kibakwata bukwasi nga tebakimanyako naye somewhere aba yakipulaninga to happen that way. N'amakuba amabi osanga it is kagenderere exactly it is someone's intention tubeere n'amakuba amabi mu Kampala because maybe oba balina magaraji emotoka ezifa ababatwala bakifunamu somewhere anyway. There's always a way someone is gaining. By the way, they say many people gain from the inefficiencies. Buli chola ekiri inefficient okuguba mulio naye nga tunatandika ensonga mutukirize tu welcoming omugenyi waffe olunaku olwaleero Afande Abdukadri tukwaniriza so. Anayanziza Mr. Matthew and Farida Bikobere. Nebaza mukama Katonda okwiranga nsobosiza okwera ffenna wano ne akwasaganya ensonga za technology wano tumwebaza management njebaliza ddala okwiranga yongera tuwa omukisa guno okwiranga tusisinkana ne tuwaya mu birowoozo ebyenjawulo. Abatulaba mwenna mbalamusiza era kimpa amaanyi okubeera nga ndi wano nga mmanyi gye muli tubeere nga tuwayamu butebe tusobola okubeera nga twekuuma ku nguudo amanya nsigala nga nze Superintendent of Police Gamal Abdukadri atwala ebyentambula ebidduka n'ebyentambula ebikozesa enguudo ebirimu n'abantu mu kitundu mu bendo mu lulimi olwaffe olwa bulijjo nga ntuula Jinja Road ebendo bye balita ebuvanjuba bwa Kampala n'emiriraano nga ntuula ku Jinja Road muno mwe muli Mukono Naggalama Kira Road Kira Division ne Jinja Road. Nsanze okubeerako wano era kanso tujja kufunamu omugaso side zonna. Era naffe twagala okwebazanga buli we tukuyita ne tukoola ojja teweesikamu yadde sewu tekibeera kintu kitono nnyo. Omwaka omupya guli gutya ewu kasita nga mukama nsaasidde n'obulamu nkyebaza kyekisinga omugaso. So kasita mba nga ndi mulamu ndowooza obeera ng'okyassa buli kimu kiba ebirala bijja kujja era kyamukisa nti fena tuli balamu era kintu kiba kirungi nnyo kyekisinga amaanyi. Last year 2022 we were recording accidents mu December. How was this the festive season? Accidents zakkakanamu oba embeera yali yemu? Ngagamba nti twalina nnyo accidents zikanga kyendowooza abantu banyula bulungi newankubadde era mwalimu abakosebwa nga bwe kiri nti oba tukozesa enguudo zino weewaawo mubaamu accident ng'ekigambo kiri nti ebintu ebigwa nga tebirazidde then embeeramu percentage esinga nti tuli balagajjavu ngaffe abakozesa enguudo. Carelessness and recklessness. Obulagajjavu bwaffe butuviiddeko ebintu bingi ekitwalibwa mu mbeera nti tukozesa bubi ekkubo lyaffe. Ndowooza y'ensonga lwaki mukiraba nga kigwanidde management era okulaba nga tufunangayo obudde ntwogera ku byentambula. Kirungi ntubeera nga twejjukanya olw'ensonga nti tuli bantu tumanyi naye twerabira oba tetwerabira ne tubitwala nga byakusaaga. Ebintu bwe tulyongera okubyogerako ne twogera ku mbeera gye tukozesaamu ekkubo tujjukiza omuntu aba yeerabidde nti nina okweyiisa obulungi bwe mbeera nga ndi mu kkubo nti sirina kupapa kuva mu leeni yange ngenda mu ndala. Kya mukisa mulungi nti ffenna tutambula nga twagala tutuuka. Teri agenda ku kkubo ng'ayagala kuba mu kkubo. Tubeere nga tukwasaganya aye tukkirize nti wabeerawo ebitaataaganya nti nsobola okubeera nga nzija mu budde naye ne nfunamu ekitakkirizisa
kubera nga ntambula mangu ekitali planned for olwo kyabadde atandiseeko nakyo nti kiraka kiba kigenderere naye ekisoloosa nekimulaba nkyafidde ku kkubo omusajja avudde n'emmotoka ye neyekyankalira mu kkubo naye balemesa otambula tekiba kyamaanyi nnyo nti kigenderere so ebintu ebyo tusenga tubiteeka mu mbeera y'obulamu bwaffe obwa bulijjo netufumiitiriza nti senga twewala ebintu bingi njogedde ku kyokukyusa leero ekyo nkyagala nnyo kyogerako nti essaawa zino enguudo ziri mu kulongoosebwa ku mutindo abakulembeze gwe baagala ffe gwe tusinga okuluganyirwamu nti ojja kisanga nti enguudo zino tezikukkiriza kubeera nga oyisa because buli lwoyisa muzeegendereze naddala zino zebali boopinze kati oblocking emmotoka eziri oncoming nti blocking emmotoka eziri oncoming mwabagenda temugenda so awo traffic wejjira jam kyova oyita traffic ejje oba okitegedde naye ng'ate kyandibadde kyangu nnyo nti osobola okukyewaza kiringa okusanga mu masaŋŋanzira nti omanyi gy'olaga olengerayo nga tewatambula natural actually omuvuzi omulungi alina okubeera alina obwongo obwobuzaale obw'enjawulo nti ofumiitiriza emmotoka olaba gyeziraga tezigendayo era tuli ku junction olaba olowoozi nezijja nezivaayo kati gyogenda tewatambula nojja n'ogattawo kati bw'ogattawo zino ezijja kuba bwezijja ebanga puzzle actually puzzle logic nti bw'ozikkiriza nezivaayo zino zijja kukkirira gwokoleki naye gwe kyoba ogamba naye kange nenzigaddewo bunti mwenna ne mwegayira mutanga kati okuba amasimu bw'oba olina omukisa n'okubeera abasirikale bw'oba tolina mukisa nemusooka mubeerawo ebbanga oluusi mulina abaana abali mu mmotoka bagenda ku masomero odduka kutwala mwana omuntu mu ddwaliro ogenda kukola appointment yo naye omanyi omuswahili yagamba haraka haraka haina baraka nti omuganda nazo nagamba bugubugu tewe simuliro okwanguyiriza okwo ebiseera ebisinga kwongera kuleeta bubuyo naye Afande waliwo obuzibu obunene nnyo ddala okitegeeza abannayuganda babaaninga mu ssaawa 24 obaaninga essaawa nga 5 ng'oli mu mmotoka naddala abavuga ebidduka. I was telling my friend here nga tutandika show nti ku lw'omukaaga nabadde nga ngenda Namugongo okuva wano Buziga paka Namugongo nasimbudde 8 nasimbudde 8 natuuse ku ssaawa emu kitundu ez'akawungeezi Afande. That means out of the 24 hours I'm having a day that is out of 18 hours. The 6 or 5 hours have been burnt in traffic. Kino ekintu mukirowoozaako nga abakulembeze baffe. Kisooka ffe tuli bakutukwasa amateeka. Okulowooza kwe tulina kwakukwasa amateeka nakulaba ntuzeewo tukyomererwa amateeka. Naye abakulembeze bapulaana bakiraba kuba mazima ensi buli lwekula ekitongole kisinga amaanyi yonna abantu abatambuddeko kya transport traffic control nti traffic emmotoka tezitambula zokka zitambula ne road designs road networking emmotoka ezitambuza ekkubo train modes of transport vis-a-vis ne ekitundu mikola ki mwekiri ne types ezaazo zezikozesa nti planners bonna omanye kati ate kino kiba kiri beyond entegera n'enkola yaffe eyawana bulijjo naye nti abantu beere bagumiikiriza ba planners bakigatta because yes there is too much congestion mu city mu KMP naye tukkiriza nti abantu beeyo kuba rate abantu kwe bafunye mu motoka eri waggulu nnyo ddala era infrastructure development department eyo naye mmanyi tetudde bino bye tulaba nti enguudo tujja zikola nga ziteredde but connecting the connectivity of one place to another nti Gamal ava mu kifo kimu adde mu kirala nakyo efuuka ensonga so tetusobola bikola mulundi gumu but kyemanyi it's a plan, it's a process nti omuntu unconnectinga ntya
namugonga mba buziga kitegeeza naffe ffennyini era mu buyivu bwaffe obukozesa enguudo tulina okuplaninga nga tunava waka sooka otunuulira enguudo zino omanye nti bwenkwata wano olusi tubala bubi n'obala gy'obalidde n'okigwamu ekyo nakyo kihapeninga n'okituulamu naye ebiseera ebisinga kyenkubiriza abantu tukole madamu akyogereko mukyalo no tukole route plan nga tonnasimbula kuva waka nti ngenda wa Mr. Andrew for example okay mpiseewa awananyangwira naye mba nsanze kajjama alisi jja kungattira ki at least kirungi nti kampa tulina networking connecting from one place to another nosobola okugwa mu kijjaamu gy'otabalidde. Not there are places that have chronic jam kati nga gwe Namugongo oluguudo olumanyi olugende Namugongo lulina obeerako traffic. In fact ne traffic yeye teyina time. Don't you have like tailored solutions to those particular areas? Nogamba ezikwata traffic ngaye tumanyi nti nno Namugongo akwata Bukoto akwata Kisaasi ne mukola structure nga muyamba abantu b'eyo area okubanga structure wise ife nga ffe tugikozesa mu deployment we make strategic deployments nsobola okugamba nti those ones ababadde mu area yange muzine ennaku 2 oba 3 kanjugire ku ekyo kyensobola okuwaako obujulizi babadde ne heavy traffic flow but a moving jam akola ki atali static era nzikugamba nti ekisinga okunsanze ku bantu nti ba-appreciatinga our efforts lunaku zino okuvunaana poliisi kukendedde traffic yafaana temukola kati bagamba nti afaana bwaba waliwo omukozi w'oluguudo agamba afaana omukozi w'oluguudo lwaki takola kiro at least they appreciate era nabo bennyini balaba nti emmoloka ziba nnyingi but a moving what jam nti kyamukisa bubi kati nga yesterday wawatambudde bwotondoze it's an opening nani jukira tulina excitement y'abaana badda ku masomero then the movements eza bulijjo vis-a-vis other activities naye nga kyogere kituufu tukola proper deployments according so that's why ngaffe actually forces tuba na tentative program so kugamba nti buli lunaku nja kubeera ku digital talk nane tentative Uganda sisobola kugamba sisobola ku assurance because government ziba tentative so okubeera nga nzija nenfuna ekimpa by'okuva ku kino nga kiri kyekisinga muki so nti abasirikale bano tuba deploying accordingly naye yo Jinja Road temugifunirangako strategic plan jamu wa Jinja Road yetavaawo Jinja Road omanyi bweyogera Jinja Road jamu akwata watali jamu akwata kuba nange oluusi ndaba wateeramu nkozi kuseetaawo ng'onaatera munaataamu n'akwata emukono then oyita emukono awo watera okuteerako njalabire nga ali kuku ambuulire because trust me okay at least even yesterday nabadde kuku nga jamu ali it was a moving era njagala kukivola mugamba Jinja Road wawe nnyini obeera specific one nonyamba kale kangambe nti simanyiwa nonyamba nti wana Afande watuula watatambula oba kitegedde nti oba wano you understand and two nti abantu bayinza okubeera esanga 8 jamu n'abakwata ogw'ekiro kangwita ogw'okumakya omumanyi nti junction esobola okubeera ngeri kiri emmotoka 3 zikola 4 esobola okukola akavuyo okitegedde naye jamu wekireka awo atuula otuwulira ddala kati ekirungi nze nanyiniwo era kyovola bamukugamba ekintu kimu nti amazima gali nti it's just a heavy jam era olina okuappreciating nti for example kirika si wabayise bokka mulimu bwagenda embaale Jinja Mukono then abantu abakolerawo business it's a business center wakitegedde nti wabeera busy all the time so atambula nakwata kati gwali mu bwangu ebiseera ebisinga kuba buli obwangu oyagala genda okugeza okujja wano ewa Matthew okay toyagala kikutaataganya sina kindi olusi kutte budde okwata obudde olusi kirimu okwerekereza nti kakati buli kagundi kofunamu nekasikattira okay
traffic wawana yagaana but tagaana kuba teri asulawo bamala bonna ne bakola ki so embeera eriwo nti amazima naye tuba ne jam ngaali heavy and we appreciate ekisinga obulungi era sigamba nti tuli perfect naye at least tugezaako okukola kitulina okukola then butya bwe tweyongera nti kiba kimpisa bubi nnyo okusanga Mr. Matthew nangamba jjo jamu yabadde wali but Matthew I expect you to call me okay yamba police naye koleki leka kukituulamu buki butuuzi okitegedde nga bwe gambye nti we pick nsobola okujja omuzirikale wano endowooza nti wali bulungi okay namuteekawo wemujje mu dakiika 10 ne wakwata oba kitegedde nti kuba tetusobola kumalayo ge mazima tetumalayo olwa capacity yaffe time naye engeri gye tutambula kugeza kati kakujinja road ko balikoze bulungi very soon I think in 2 weeks time we shall have traffic lights nze mutagala kwa kitiibwa kitegedde nti tusubiraawo mubeere bagumiikiriza actually okuvuga kuno kwonna okwa mmotoka kulimu obugumiikiriza kuba kyendowooza nti olaba kati omuntu agamba traffic officer bwabeera mu kifo olwo agamba afande traffic bwebeera mu kifo totambula oba traffic asitabeera waliwo bagamba nti mwabyonone eno mugamba nti waliwo omusajja nali ku kifo kye bayita Kaye ku Kabira awo nga ku eri mu baganda junction yeekyo basi kajjamu kuba amazima jjamu akwata naye ne mu feeling nti akola ki akutte n'ensaasira ali mu kkubo atajja tegeera kino kitukola ki kiriwo kuba waliwo ayagala ogenda agenda kukyakalamu agenda kukyalirako gundi oba okukola bizinesi ye mba ndi awo basajja ne bajja nga empisa z'abavuzi b'emmotoka ezitali zabugumiikiriza nga overlappinga bakuvuga mmotoka zaabwe zennungi ne mbateeka ebbali kugamba kyenayagala byonna kuba okukwasa amateeka si kukubonereza olumizibwe twagala oyige oleme kukola nsobi eyo so nenkyusaamu mu nkuba nti olunoono namuteeka mukuba nza okubutategeera bulungi ndowooza kankyusemu kuba bali basajja nga gwe nga basajja bakyalinawo oba mu balukyakwata bulungi naye katugenda kukola ffenna namunyambeko tukole ki tukole ffenna twakolera essaawa 2 buli omu ne mudiployinga mu kifo ekyaki ekyenjawulo kati nga bemugamba nti munaye bwolaba embeera ompa bulamuuko tukole tutya so twamaliriza bansanyusa nabuuza okay kuba buli omu nambuuza ku lulwe nembuuza omu nti ndoza kati jamu akyaliwo naye omulimu gusanze etya era owabula otya poliisi ebidduka ngaafaana mazima mukola omulimu naye ngenda kusaba nti kyembiseemu kimu kyenjizeemu kubeera mugumiikiriza tukola mugamba bano bonna bagenze gwe tuli wano tukola kuba namubuuza waliwo obuzi bu poliisi bwetakola nti buli kimu kitambula naye tulina kubeera bagumiikiriza so omulala nangamba nti afaana amazima gali nti empisa mbi naye tugenda kutereeza ku mpisa so mu byo njagala okugamba nti embeera yonna eriwo tetusobola kudduka ku speed kuba tuli ku nguudo abalala ze bakozesa ngaali tulina omukisa nti buli omu ayagala alage gyakola ki naye tetusobola kugenda ffenna mulundi gumu ate waliwo ebifo ebiba n'enkizo oyinza olaba nti Mr. Matthew waafubutuka naye kati afande lwakyawaayinya ebirowoozo naye nga bwe sitasumululayo tukyafana asumulula eri agulira bali buli lwesitagulira abo mwe temujja ttambula nti mmotoka mmwe gye mwagala olaga ebbiri oba essatu ziba ntono nnyo kati kangulage nga ku Jinja Road ku Spare Motors emmotoka ezigenda ku Spare Motors olabawo main eba etambula nnyo naye main eno esobola otuula senga Spare Motors waba walookinze ng'otambula novita ku URA nosaa junction eyo kuba emmotoka ezigenda zirookinga kati bwe zirookinga ono ayagala ovaako agende talina walaga kitegeeza blockinga zino ezikola ki ezikozesa main so nalina okusooka n'asika eziri eno sinti okuzima naye unlockinga side eri kati wanlockinga nefunwa space moka nezitandika okukola ki naye situations kati nga bebadde nti babadde bate bata side emu kitegeeza otaleeni emu
emwejja oba emwe ekola ki so obadde omalidde dakika 5 omalawo eddakiika ameka omulaba jangu nti awo bokka kati olaba nga baganda bange obalaba olabawo emmotoka mmeka sina nyingi era boda zisingako kati mwewaliwo kyemutanalaba nti zo boda ozirawo otazigulira wonna wafa olina oziziwa nazo obuki omanyi njagala nnyo simanyi naye nagamba nali nkuwadde omukisa ajje alabeko nti olabako nojja wano situkogera bitono naye buli kyoyogera obako nekyoli pikipiki ezisobola okubulookinga emmotoka kati nosooka osika piki eddakiika nga 15 kwabiri nga teziggwayo kati gugana Afande ata piki zibyoka kati Afande tukola ki lwengulekana ne mulookinga nabyo nga balookinga so challenges nyingi ezibeera ku ki kikina government in road system networking ya modes of transport vis-a-vis ne zino types zezikozesa enguudo ezo erina omulimu munene gweri mukola gwena okugatta abasajja ba pikipiki abo wetulaga wano bagenda kubanga challenge y'amaanyi sinti bavuga bubi n'entambula ya gabi baggalawo ekkubo oba baweze bangi nnyo mu kibuga beetaaga okay era bali okipayinga kubanze ndaba ate balina okuweebwa Jinja Road awo bwe bate emmotoka abapiki be basooka ne bayitawo so challenges ezo zonna kyenjagala tu appreciating tifenga ffe abakozesa ekkubo kwetu tulina tusobola kikola ffekka tukikola nammwe nga mutuleese nammwe abakozesa ekkubo buli wa mbeera yonna nti senga tufuna empisa eya road display gye bayita road discipline in general okay tujja kubanga tufunye level utukulidde saga twogere nnyo ku poliisi yokka kituufu kubanga ffe abazikozesa enforcement eni ejjala kuba mwe muganya okukola ki naye n'aba enforcinga ng'obusungu ennaku zino balina bungi because the reality is this tulaba capacity yeeyongedde mwongedde okudeploying oba nze akiraba ndaba abantu beeyongedde ku makubo naye ne bana abantu abeeyongedde balina obusungu bungi abambala ebyambalo mwina obusungu bungi oli tayagala kucommunicatinga naawe ate okyetegereza Afande abantu bannayuganda aba bulijjo tebategeera nnyo mateeka g'amakubo gano yes they know the basics toyina yisa tokuba kitaala makanga mulimu emmotoka soda iland exactly when you realize they cannot even communicate abamu oyigira mu ya mukwano gwo tebagenda mu driving schools wadde nga yes mukwasiza amateeka naye can't you be a bit soft why is it that you are too angry omuntu dakiika 2 akuwadde ekipapula tomanyi na criteria ki lwaki akuwadde ekipapula takugambye ensonga ki are you giving a paper ate there are these ones who are pompous ababeeranga Afande nga ye mukulu wa bear deployings agamba I'm the one who's I've decided to give him a paper. Why are you giving me this paper? Please explain to me. You've done this mistake because of this reason. But you cannot just come out of the blue and just shout at me. I pay you, sir, with all due respect. Thank you so much. One, on Sasula, and Zikizama Sasula, to your cause bamwe, to your Pakasiba. Naye temukisusse kituufu tuli bantu tetuli byuma era ensobi tusobola zikola okulemerera okwefuga olw'embeera gwe gyoleese saagala mbeere nti cannot be out of the blue, that's the truth. Naye ebiseera ebisinga amazima gali nti tu appreciating embeera gye tukoleramu nti omuntu kyawala nagambye senga nja nenkola Farid nasigala kyekimu okuva ku makya paka saa 7 omusana gwokka gumukyankalanya abantu bajjayogera nabo bayitirivu with different attitudes with different challenges kakati naawe yenyini engeri gisigambe nti tumutufukamirire kuba naffe amazima tetuli okubakambwalira naye naawe engeri gyoleeteramu omusirikale one kagambe ekintu kimu ono agambyeko nti abamu bayigira waka alinga agamba tetukwasa mateeka tinamama tubagasukwasa era abatakkirizibwa kuvuga motoka tebakkirizibwa kubeerawo kkubo omuntu yenna afuna permit driving license ayita kusoma
naye nga bwegambye nti lwaki tuli wano waliyo abatasoma afande me am telling okay it's okay njakutwala ojja kumuyamba kale abatasoma babeerayo natujja bakwata naye omuntu mbale nyakuleeta point bweti nti kale tukkirize tewasoma maki nateeka naye nakugambye nti ekintu kyonna waliwo kyebayita logic common sense omuzungu common sense okyo katonda kyakutonda nakyomu kyakuwa ne bazadde bo ng'oleetebwa ku nsi kuno nooni najja ng'avuga akataka naye omukwata nomugamba envuga yo si ntuufu omenya amateeka kyava akubuuza Afande nkoze musango ki one kituufu akireeta bwatyo kusoomooza to test your demeanor kituufu era omusirikale kuba I'm a field officer kyoyogerako nki era oyogere bwe nenjukira omuntu eyanjogerako bwatyo kaba nakugamba ipeyo omuntu akukaka nakugamba nakujjukiza nti Munnayuganda nzakusasula era nagamba ni Munnayuganda Afande mutuyise nga Bannayuganda nenja okubuuza olwaleero nti omugenyi bwajje wammwe omuyisa bubiro okuba si muntu wawaka so statement eyo weefiira tuleme kuzanya ekigambo mpisanga muki ndi Munnayuganda nanti kati ba foreigner mbayisa bulungi ko kirabika kwe kulaba nti Bannayuganda the outsiders better nkubuuza olaba bwenzija wano munfaako mumpente gyotasobola wa sigaye ntogimuwa ebigambo so ensonga lwaki musosowaza njala kuleeta amma kyekyo njala tuleeta ekintu ekyo just nsozi kiriita ku bulamu bwaffe obwa bulijjo era omuntu bw'akyalanga ewaka njuga bwe nakyalanga toyeza bintu omugenyi yayozeza ebintu atya kyobulaba enguudo tuzikola abagenyi bajja abagenyi bate bategenda kujja enguudo tuzikola waliwo okyaza abantu n'enju eyo ogisiiga langi bw'abadde alya kilo 3 ogamba bateme ludda lulamba oliwo wawakakyaka abawaka bali tebalya badde balya naye kati kisuseemu so ate nekira nti empisa ya Uganda tuli bampisa nnyo twaniriza nti omuntu yena gwe twaniriza tumutreating with courtesy era ne constitution etuwa etulambika bulungi abantu abagenyi baffe tubayise mu mbeera ey'omugenyi so ate sigambe nti gwe nkuyise buki bubi so empisa yange mbadde nkireeta kuwali nti ebiseera ebisinga empisa yaffe efa side zonna kati bwefa side zonna of course nganze owa uniform kintuulamu nnyo because buli omu ajja kusuubira era asuubira nti omusirikale yandiyisiza bwati okitegedde nti ebiseera ebisinga tutwalibwa okuba nga tuli bankizo era tulina obeera abayinkizo kuba tutendekebwa era tutendekebwa n'okumanya abantu butya bwe beeyisa nkimanyi bulungi bwekuba ekipapula kya mitwalo 2 essaawa zino nga kya speed oba otisse mu mbeera etakkirizibwa ey'obulabe eri abakozesa ekkubo nkimanyi bulungi kikuyisa bubi ddala kitegeeza nina okukwata ebina byoyogera byonna mba mbisiima kuba byenkusuubiramu kiba kya nnaku naawe okuddiza kiba tekinyuma so I appreciate naawe naawali obunafu obwo okay kyobola wabeerawo speed naye nagambye nti Gamal yennyini abeera wali n'atabuka naye Gamal si yamalayo bebasinga obusunga Gamal si yamalayo era waliwo amukola ki amuli waggulu naye wabanga siwa omanyi ebiseera ebisinga bwe tulaba traffic tolowooza mu traffic yekka nti mba ne mukama wange asingako wano bwatulabye ansingako mu traffic waliwo ansingako mu poliisi so bw'omunnyonnyola ensonga ajja gikwasika era asobola okunteeka era ajja kunteeka mu layini gye nina okubeeramu naye kyenkubiriza abantu naffe tubeere baki bagumiikiriza ate bw'okola ensobi tosoomooza oba kitegedde omusajja kale ye omutami sijja mwogerako nnyo kubanga biology ne figundi ebyokusoma ebyokunoonyereza sayansi alaga nti bulwanywamu tatambula bulungi tamaakinga okitegedde so mikubayo omutami baza okugamba nti Afande nkoze eki nti enywedde tisinnanywa okitegedde kati okunywakwe n'okukasa nga omaze mukola ki mukebera so nsiimye observation yo nti tulina okwekwata nga ffe abasirikale
nenammwe muleme kusoomooza nnyo okitegedde ebyo ensobi bbiri tezikola kirungi kimu era sigamba nti ffe tulina kubakambwalira tetulina bakambwalira tulina obeera ne customer care muli ba customer abaffe muzize emisango netubawo ebipapula kujaga ndi mulina amaanyi mangi so with the power I think oyitegeeza most of when you start wakuyimiriza mu kkubo already ye aba alina obuyinza gyoli so in fact sometimes oyinza okuba tolina kyokoze naye because they want to assert their power nakuyimiriza sometimes kali omuntu ayinza okuba nga ayogedde mbubi naddala omuntu oyo kati ono okumulaga nti nkusingako amaanyi akisussa anyigiriza ayagala akulage nti kati nsobola okuta lwakwa nti n'abamu babayimiriza ne bakuyimiriza n'ogamba kamutambuze n'oyimirira ng'eri ku geeti waliwo abalina effujjo lyabwe kati kansabe bwe nti ngenda kusaba bannayuganda oba batulaba mu mbeera zonna nti bw'olaba omusirikale nga tali mu layini gy'omusuubiramu alina yetoyongeramu muliro mu bonna abali awo identifyingamu omuntu akisobola okukola ki ajja okuwuliriza ensonga Gamal ayogere byayogera nsaba busabe kale sigenda bakaka Gamal awabye ali mu kukola nsobi atabuse tomwewa kodi omwewa ojja mujja kuwanyisiganya ekivaamu ekyo onyigirizibwe omalirize ng'ogamba nti Gamal okuba alina obuki wajjukira omusango gwo gweguli kati bwe guba weeguli nja sigala actually nsobola okugamba nkyusiza nze menda kuwa ekipapula kati ngenda kutwala mukooti kati obugamba Afande anyiize buki anyiize ataddemu entondo oba kitegedde kyovula ogamba nti Afande mpa ekipapula kati awo notanga nokibanja kati mmanyi onasaba ekipapula atagenda yiga omwana bwalwa agamba daddi oba mami ntukubayo kisatu kale awo mmanya kati ekibuga tezijja muyamba kankyuseemu okitegedde so kati bwenkyusaamu kyova agamba nti Afande anyiize buki akozeseza buyinza bungi nedda yabadde atandise empola naye engeri gy'osussiza okitegeeza gwe ekipapula tekijja kumalira wetaaga ogendeko munda ogendeko bebakola bebanyigiriza bebatera ogamba I know my rights. Naye mu ba road users tulinamu bano ab'ebigere abatalowooza nti traffic rules zibakwatako yo police erina engeri gye bayigirizaamu kukozesa ekkubo katukuwa ekyokulabirako nga wanena walisawa ya kweli naye development eriwo ne muteekawo obudaala buwanvu nnyo omuntu alina okulinnya akadaala asale addeeri so for them they will ignore abayite wansi ate nga tebakkiriza shortest route police erina engeri gyeyigirizaamu abantu bano nti wano temulina kozesaawo kituufu twebaza development weeri tewali bitaala kale n'abasirikale ba KCC babeerawo awo simanyi oba nabo babayambako alina mwe ne mutuyambako nti kati ndi wano era okireese etugenda kyogerako yatwongera okubajjukiza nga bwe gambye nti tuli bantu Katonda yatutonda tuli banjawulo era nga tufumiitiriza ogenda wano ng'olaba wabulabe naye you take a risk so nsaba banna abatulaba tuleme kutwala mukisa ogw'okugenda okukosa obulamu bwaffe tukozese omukisa tukozese ebiteekeddwawo ab'ebigere okola ki toyangwa kusala actually siima ekikoleddwa mu bulungi bwakyo nti eri waggulu olabanga ewa naye wakuyamba okozesa physical gundi fitness gundi improvinga bode yo girongoosa okitegedde ate ensi gye tulaga mukize mugaane nti enkulaakulana naddala y'ebidduka eyongeramu nnyo okozesa obulamu bwaffe buno tukendeeze omukka omukyamu oguva ku mmotoka zetukozesa so butya butukozesa kwongeramu mbeera yakutambuza bigere yakuvugisa bugaali okitegedde tukendeeze omujjuzo gw'ebidduka so mu bino byonna tulina kusiima nga bwetuwagira naye nga bwetukozesa kye batuwadde n'oli akikozesa agambe olaba abantu bakifuulamu ne bakinulamu omugaso naye kibi nnyo omuntu ekyokugamba maazi nti twabakola neko naye tebalikozesa so sente zaffe tulemezoonoonera wano okitegedde tuleme kusaawo mbeera yagamba nti kwejjusa lwaki wateekawo lesente kituufu olajja gamba buvunaanyizibwa bwe kikola lwaki poliisi teteekawo abasirikale baayo ne bagamba abantu muyite waggulu era babeerawo ne babalaga n'obupande bwenyini bwe ngambe omuntu ate tuleme kukisussa nnyo
nti buli kimu bakujjukize nga baby amazima gali nti olabe ekkubo kuba kati nga olaba wansi ku Lokutawa bw'oba ogamba sayira wansi oli mu kukuteeka mulamu bwo mu katyabaga nze nkubiriza abantu tuleme kuwagala nnyo kwanguyizibwa kyobola omulala nga adduka naye adduka asale wansi awo ayise emmotoka pikipiki biki so mbadde nkubiriza kiyamba yerere wawuliza amazima kwa boye bw'otambulira waggulu ko kiri nnomo nga naye bw'onoolaba omanyi tubeere bamazima muve ewaka okay noolaba wano nga waliwo ekinnya ne waliwo akakubo nogaa sijja kutambulira wali kampitire wano ntuuke oba akakoona tosobola kayita mu kiro naye gwe n'ogamba nti kankayitemu kabulabe oluusi batugirawo n'abaki n'abantu gwe n'ogamba nti akankozesa omukisa tomanyi nze n'omukisa gwange kituufu naye enkeera bajja kukuggyako era kituufu lunaku obadde oyita wansi naye enkya kubamu akafaananyi enkya ng'amagulu go bagakubye nokola ki kituufu oli waddembere okweyisa nga bw'oyagala naye mu mateeka ate tetwagala mututeeke ku level egamba nti ate abayita wansi tubakwate tuletole mu kooti lwaki mutumenya nti ate kati afande mukwate abayita wansi kuba fe okukwasa mateeka nti gwe okubeera omulagajjavu era obulamu bwo katukuyambe nakyo tusobola nti okwewaza okukola ensobi katukufunemu wano tusobole tukuteekeko wano lwaki tuukaawo naye kyenkubiza bannayuganda kantola omukisa guno tukozese enguudo zaffe nga bwe zirina okukozesebwa bwe bakugamba nti ab'ebigere bayite wano oba oyita bwe bagamba bapikipiki toyita wano ojja sanga wapikipiki nga yeewanise waggulu eyo oba okitegedde naye lwaki tusoomooza kati bwe tukwasa amateeka kuba amateeka go ganyiga kuba galiwo okunyiga kati buli lwegakunyiga gwe ganyize gweoyogera bingi ate munfuna omukisa okwogerako eri abantu nkate mumwogera bingi okitegedde oluusi nesitanenya bawuliriza kuba bawuliriza nabyo biba bibanyumira oluusi banyumirwa nnyo naye babanyumirwa nnyo ebyonoonese naye kiri mu butonde abantu baagala nnyo ebifu ate waliwo bano ababoda abavuganga emmotoka zidde eno ye nadde eno in fact ne kali katano ke bakapya leni mtoka kakalaba akali ensambi akatano wansi ababoda batambulya mbachimanyi balina tambulya mu bamalo gitu batugirako yamalo n'okulanga abantu bafaayo abantu bagali nti okusomesa tukwetaaga kungi naye ate nsaba nammwe ababeera nabo ewaka abeera ne muganda wo ne mukyala wo ne mwami wo ne mukulu wo byonna mukwano gwo mujjukize abeere nga yeekuuma ng'atambula nti amazima gali nti discipline neeva nnyo ewaka omwana okugamba nti mami bayi okay kugamba mami gitambula bulungi n'abaana batubuulireko nti dadi weeyise bulungi wa nkukubo tebakutomera kugamba kwandooza social responsibility eno ebeere ng'ekujjukizibwa buli wamu woolaga oba kitegedde nti ojjukire nti abaana nabalese ewaka ojjukire n'obuvunaanyizibwa naye maama omwana wo mukubirako mu ttawo nti owaayi weeyise oyita mu kibuga eyo watunda akataka naye weeyise bulungi kuba n'akataka ke watunda kaavaawo piki gy'olina kati bwona ogwa naye nekutuka amagu tunazijjawa so reminders eziva mu ango zonna za mugaso. Why you guys lost touch with reality these days? The police and teacher in a connection n'abantu liaison officer mwezichakola. Do you still have touch with those Ugandans? Kwachirabikanga abanayuganda bafuna obuzwa ate badduke mwe tebagala nnyo bayingiza mu nsonga zammwe ezaabwe. Police jabbi wanvu yenjogere. In fact, when you see the police Ugandans run, I think chalibadde nti okwatagana ne police at least amaje goyinza okudduka but ate ne police kati bannayuganda babadduka buddusi. Simanyi mukyala yazinga nabo simanyi wosinzidde Mr. Matthew naye sijja kubusabusa kulabako okwo naye ndowooza era nina okukkiriza tujjeyo just as a last resort nakati nfuna amasimu wai nze nfuna amasimu oli nankubira essimu nga is a concerned citizen kitegeeza waliwo abatulinamu obwesigwe n'abo abatatwagala kutubeeramu na bwesigwe naye mbakubizamu abatatwagala kubeera na bwesigwe gye tuli mujje ko Uganda eri tewabeerawo nsonga ya mutecha trust kati kagambe ekiriwo nti amazima gali nti tetulina kugumiikiriza
fenga bana Uganda eddiini gyenzikirizamu eyogera nnyo ku bugumiikiriza ndoza Freire jakkiririza buli lwotaba na bugumiikiriza bwe bufuga buli kimu eyo patience eyo omwalo gyayita sabur ibwe lwefa buli kimu kifa ekigaana omuntu ono okujja ku poliisi nga bamutomedde okugeza okay n'agamba nti Mr. okolawa nkola wano tukwalagane saka tugenda ku poliisi sibe kiri kakati ye kyalowooza ayanguyizibwa one sometimes maybe talina bisaanizo maybe n'emmoloka ye teriki abamu baba batamiivu senga tunagenda eyo tujja genda kuba amazima gali nti ekintu kyonna ekya process kiba kyabudde oba okitegedde nti kati teri ayagala kumala budde banguya era kyekireetera obuzibu kati wayitawo wiiki etya ne tukawalagana n'otatuukiriza oba nesitatuukiriza kyova oddukira ku poliisi ate munaye mulina obbi bammwe baganda bammwe bakoddomi bammwe awo ojjukira mukoddomi wo n'omukubira ekimu omuku kyaba bakuba essimu ni Gamal waliwo omuntu wange baafuna accident nti abagambe bajje oba bampere enamba yange olwokukubira n'akunnyonnyola mumanya nti ekyafadde weewaawo njala mpiteiteko mu comments nga bwe tugenda mu maaso ne discussion yaffe omukyala Sapyugi agamba Afande should talk about the clock tower road. Yes, it is beautiful, but also the way it is causing a lot of accidents. It is so confusing. No lights, usually it is just one officer, whereby when he is the other side, this side is not seen. What's their solution for the road in a meantime like this when they have not yet put traffic lights? Reminds me of a guy who was just ngenda kwongera kukibuuzo ekyo yayogedde ku nsonga ya clock tower nti waliwo omupoliisi yabaddewo ng'ali mu kukuuma n'alaba nga akavuyo ke kabasoose naga muli bantu bakulu mulemeddwa okwetereeza mwesootinge n'abaviira naye n'akwata biki n'agenda kyekiraga yempisa yebugumiikiriza. It's true you're having a challenge that kubo omanyi tulina omukisa omubi okay abango bandiisa omulungi nti amazima ekkubo nga liri mu kukolebwa tetulina dukozesa akitegedde kuba amateeka terina road design ziri kati ebyo byonna traffic tetulina dukozesa naye olwokuba tuli mu ggwanga lyaffe eri mu mbeera y'okukula ku speed okay alternatives zikendeeramu then tulina tukola bwe tukozesa kati era nekubako n'obubonero obulaga nti banaye mubeere bagendeza mujje mpola nti awo ke kavuyo akasinga obuki obungi naye nga bwabuuziza njagaddewo ensonga ye nti akimanyi bulungi nti si bwe erina okubeera lwakuba mukisussa banaye bannayuganda bakisussa bakiyisaawo bakimanyi bulungi nti ekkubo okay liri mu kuggwa kisa terina tuweebwa bulungi kulikozesa naye olwo mbeera yaffe tusigaye tulikozesa traffic neebeerawo kyengenda okugamba ntugenda kwongeramu ngenda kukwasaganya CPS bongereko okwo deployment yaki yawo naye nga bwe tulina traffic lights simbi kuba traffic lights zigenda beerawo naye yonna yempisa gwarasobola gamba kanyimiriremu oli akole ki buli omu agamba luno bwe sitayimira nono tajja kumpa olumaliriza zonna kwa era bulaba bakafaanayo ke musinga otutambuza oba omutambuza abalina ezessimu ennungi zammwe era okalaba eno yonna nga wali free ne wano nga wali free ngono asobola okukola bwati naye bona bali awo naye nga just impatience bali awo teri agamba munne nti kale gwe genda ono najja nezirooking kati era balinda poliisi ejjega gwe ddayo eri emabega gwe jangu okay kati awo neebuuliza will we even reach a point nga abasirikale tebali ku kkubo because mawanga agakulaakulanye tusanga abasirikale ku kkubo nti bali bala traffic ekkubo empisa yaffe ejja kweyongera okujja naye nga begambe tetulina kutuula nti abantu gwe nkukakasa tulekeredde nnyo poliisi amasinzizo amasomero ne wano we muli ne munyumya ku gundi yammwe ku ntambula yammwe ne bwogenda bugenze ku simu zaffe zino ze tulina zanjawulo nnyo ne bwogenda bugenzi butya bwe neeyisa ku kkubo naye ejja kukugamba oba kitegedde kwegamba tufe nnyo okweinvestingamu okutegeera okumanya nti butya bwe nkozesa ki togamba nti kanzije banantereereza eyo oba kitegedde kituufu we tujja kutereeza naye ffe tujja kukulumyamu
kuba nja kuba ekipapula nja kutwala mu kkomera oba kitera ebintu ebyo bimutayagala naye nga tulina obikozesa so empisa eno amazima gali nti ya tabu nti mba nsubirako okuga highway code akatabaako kandi badde nga kali mu buli maka okitegedde n'abaana bw'asomamuuko n'alaba butya bwentambula ku kkubo okitegedde ne bw'asomayo page 2 oba layini emu kali kyene ya road safety erina kuva gye tuva then eyingire mu institutions ez'enjawulo kiri kale kyogamba nti kyewayogeddeko nti n'olabanga ffe abatakyalina ne community oba n'abantu baffe tuli nabo naye ndowooza mutulekeredde nnyo okitegedde nti mulinze nnyo poliisi era Gamal olwanajja naye kyamukisa mulungi mbadde sinnajja era ng'otambuza ebintu byo nti era neebaza administration eno nti eteekawo obudde bwe buti naye nga twogere ku nsonga bweti nti we twakuliranga era kusomesa enguudo kwalingako ku TV oba okitegedde naye TV mmeka kati tugenze nnyo mu kwagala okufuna ssente tezikyaliwo kati naye ate nolabira nti abantu bo bano abalaba gobayambi obaddiza otya batera okaprogram naye ziba dakiika 10 noyogera bwogezi bannaye temuvisa kimama oteekewo kafootage akalaga nti bwovugisa ekimama kino kyekivaamu enkyo tulage nti oli yavugisiza ekimama abaana beewaka tebalya balinda ddadde bakubira essimu okugulu kukutuka pressure zikubire ne yovayo nga ofudde n'ofa nga tonatuuka kufa so kino ekintu amazima gali nti empisa yekko ne tunayogera nti kyatoga bubi ng'oganya okukkiriza ng'oganya obeera n'obugumiikiriza oganya okuwa munno ekitiibwa Gamal akola ensobi kkiriza akoze ki ensobi gw'okulinnyamu n'otaasa obulamu bwe kikujjako nti sekendi emu etaasa obulamu n'ebintu by'abantu abalala naye ng'obulungi bwo nga bw'onoolabanga ono mwana akola bya kiralo naye n'omukola ki n'omuleereza mpose ng'okozesa amanyi omukutula oba kitegedde nti senga tufuna obuvunaanyizibwa ffenna amazima gali nti eggwanga litambula kyoyogedde amazima gali nti eggwanga litambula mu maaso traffic okuyimirira ku nguudo okutandika okuvuganya n'emiti gy'amasannyalaze kukendeera oba kitegedde omuntu ajja kubeera wayite buli ssaawa yensi etambula ntitugenda mu intelligence system ya transport ITS oba kitegedde tutambule ku mbeera bane naffe nga bw'otambula okumuwona olabeko ebiri e Kampala omugamba ndi mukyalo nnyo oba kitegedde omukulu ono asoose nakwebaza n'agamba Afande mukulike ennaamu ne G77 nga baakuba bugombe n'okutusuula mu myala mbw abanene bayitawo ffe ne buziga tukyagugumuka olw'obugombe sakazimu Ugandans Nembo bombe fa bebuziga twabuulira abakulu bayitawo abakulu but for me I want to look at the good side nti batukolera oluguudo olwayitutte obudde bulungi nga tebalukola that is it is good it looks nice so kijja n'ekirungi ekibi kijja n'ekirungi ekinuma just omwoyo gw'abagenyi si gw'abannayuganda ngate omunnayuganda yasasula ensi ku nsonga ya Clock Tower agamba I thought that before launching any road traffic department participates and equally affirms that a certain road is fit for traffic use. Now, how could the Queensway flyover be launched without traffic lights? Bananga, when you reach at Clock Tower, by the end of Buza, I don't think it has been Rotegeranti Ugandan planners are simply jokers. Akavuyo akatogo kali kusawa ya Queen. nayanziza naye kiri kyenayogedde tufere bagumiikiriza era njogeddeko nti kubo likyali mukolebwa just kyensaba abannayuganda kituufu tuba n'obusungu bwaffe somewhere oba tuba n'obutali bumativu bwaffe naye tuleme kugatta butali bumativu mu mbeera eriwo nti buli wokulembeza obukyayi oba obutaba butabumativu ebiseera ebisinga ekyofuluma tekiba kirungi nti omukulu ayogere naye ekkubo terinaggwa tebannadironkinga so tukozesa bukozesa mu mbeera nga bonosula mu nyumba atenda sigibwa langi naye olwokuba tolina wosula noganka njira era tusobola kufuna nakitawo taata n'otusuza mu nyumba etanaggwa so tubeere bagumiikiriza bino binogera tereera era traffic ebeerawo neguidinga mbuuliza Afande poliisi
police tewabo fisa lunch nze everywhere they stop me wadde nga siyina musango they ask me for lunch oba lwaki kati ffe batulabanga restaurant. Wow. Yeah. And sometimes by the way, we end up giving them lunch. You feel weird leaving him without giving. It's a culture. Tufuna lunch era tusasulwa era ntwambazibwa omukulu yagambye tuli bakozi bamwe. Bana abatulaba tusasulwa era tuweebwa buli kimu. Teri akirizibwa kusaba lunch mu sirika muntu yenna bwaba akikoze ensaba bana etumusirika nakyo mukire tukikwasiza eddagala mangu. But is there a problem with me? Nze waliwo yatuyimiriza wali eri ekibuye sinzira njere numa nange mumpela gwosaba lunch ayinza okuba naye mulumu ngamba sorry sijiri nawe ugende alizo kwa nabo kumiza kachawagana naye Afande ngakisusiza ansabye ne lunch ataba mbakuyimiriza nga toyina na musango. How are you okay? Okay, so you are going. You mean you are going? So I was not supposed to be here. I was supposed to be. Obutontono of course obutanyuma tujja kwongera ngo bukwaseganya era tufuna engagements ezenjawulo at different levels. Chobola okujja na kwebaziza kituyamba tufuna ka feedback butuddamu ne tunyumya nabo ne tujjewo ku nsonga west. N'abamu balaba wano ne bamanya nti batukonye bwaba yakikoze n'amanya nti kitegeeza abantu bakola ki kuba Uganda amazima gali nti Uganda etambula ku musingi ku speed ya yiri mu kuadoptinga na data technology. No kumanya abana Uganda bantu bagala nnyo okumanya naddala ebyo bye balaba nti bibanyumira. Okay? So chemanyi tukyongeramu kuba basirikale tulina kimanya nti ensobi yonna gy'okola etambula ku speed ya yiri netuuka negyo tasuubira kola ki kutuuka. So twekubiza tugezezaako okwefubako naddala tugenda kwongera okwefubako buli we tufuna feedback west. Okujjako okutuyigirizaamu under what circumstances muna Uganda waaweebwa ekipapula emmotoka yo bagigaana okugenda mu maaso ne bagiyimirizibwa ne bakitwala ku poliisi ne under what circumstances bwe bamusibira just okutunyumiramu nga bannayuganda because kati tetumanyi under what circumstances bwe bagimpoundinga oba okugiyimiriza n'ogireka oba naawe omuntu okukusibira ddala at the end of the day under what circumstances. Emisango gyonna gy'okola giri arrestable cases. Emisango gyonna gye tukola kukuba kuno even so it's up to the office of sala woba ko chipapula oba kusibe kati olw'obulungi olw'obulungi enkolagana yaffe n'abantu babulijjo abakulembeze baffe basawo bayite ebipapula EPS penalty scheme tuleme kubeera nga tumala nnyo ebiseera one ne space tetuba nayo nti kakati nga bwe nkutandikira nti buli musango gwokola nsobola okukwata kuba gwa kooti Haka na kutwala kooti nga sikukutte. Okay. Okitegedde. Naye bwe baba ebiseera ebisinga kuba twewaza okuba ntufuna emijjuzo. Okay? Yeah. Nitukuwa ekipapula ogende. After some period of 28 days, okisasula within that period. Bw'olemwa kikalinga charge 50%. Kati diru enkusiba bubikaminga nirule. Okugeza omusawo mutono. Okay? Nti okuggoyita omutono nti mbadde nvudira katatu. You understand? Your behavior ejja kuwundaga ekyokukola kiki nakugambye nti kati nkyusa abadde okuba kiboko satu ono kiboko satu ajjazi butya bwe weeyisanga bakuyimiriza bweyisa obulungi era jaga mateeka wali pamiti eriwa ontegedde kale omusajja akusaba pamiti ogikola ki kyogirina akubuuza ogirinayo wonna wonna ogirina tonyiga kangutwale bw'onootuuka eyo n'okukkiriza nti abamu baba n'obusuubi kuba kyangu nnyo nti Afande emmotoka yange kangikole ki kangende ndeete ki oba kankubire omuntu ate Ggwanga kati lyakyuka oleeta kaki ka soft copy no bosome namba olina kalona natuyamba technology system kweri network so lwenkusiba nti ebiseera ebisinga okusiba kuno kuba kirumanya abantu bwenda banga n'ebipapula byema kukuba tebikyakumala bano abantu bantu bakubinye ebipapula nekiraka tebayiga tukyuseemu tugende ku giye endala ndi kati katubasibe bwe mala okusiba sawa zo nozimala bulungi noberako naffe
kyeva ngamba genda osasule ki kipapula okitegedde kati era bwe kigaana nsobola okutwalawa naye ebiseera ebisinga bitwandisibye omuntu avugisa ekimama being reckless oyo ye tulina kuteeka mu kukomera era lwebwakusaasira n'akuwa ekipapula weebaze nabwebaza actually abantu abamu nkugamba kuba bonna si babi ali n'ababi sigamba nti babi naye abatayagala kuyiga naye omuntu omukuba ekipapula nagamba Afande neyanziza actually kyenkoze kiki kikyamu okay kuba aba asuubira obadde ogenda kukola kisinga waawo oba kitegedde then emmoloka y'okuwejjirwa enji parking ankulaze ekigeza ngamba Afande permit yange eriwa kanti tewali buzibu teeka wano emmotoka genda okoleki permit bw'ogireeta ogende then emmoloka bebeera mu mbeera mbi giteeke wano tujja kufuna okuwabuzibwa kwa inspector w'ebidduka ajja agikebere akoleko diagnosis atukkirize emmotoka oba ekkiriza okubeera ku kkubo ng'ekola emirimu gyekola ki gyekola then emmotoka za accident emmotoka bebeera na accident tumala okukola inspection kuba twagala obujulizi bwe tukuleka n'ogenda nayo kyezo gyagikanika teri muntu ayagala emmotoka yeebera enkyawa kusanga emmotoka etunula nti wakoze accident ojja giddaabiriza so tugikwata nekituteeka ku ki kyobola bakuyimiriza ng'erina damage ya accident omusika n'akubuuza waripotinze accident kuba buvunaanyizibwabo buli abeera mu accident okuripotinga ku poliisi yonna ekwetoolodde kyobola si kirungi gukulwawo n'ojja mu wiiki amateeka gaba tijja kuyamba tunaamanya nti oba wakola accident oba watta omuntu gwotugamba watumira kisenge oba kitegedde so twandibale turipotinga tuyinza obutaripotingirawo kati olwokuba otidde embeera eriwo naye bw'ogenda awantu weesiga reportinga bw'olemererwa ddala ng'olemereddwa ku makya tosobola kusukkako weewaawo tumusime Edison we bali kubeerako ng'otulaba otugamba you live from South Sudan onagamba naye kyafuka kikwate nti every road accident the police has never attributed it to potholes or they say mbu avugisa kimama oba ndima I have never had them attribute road accidents to bad roads. Wow. Nayanziza tumusime kirungi kindaze wano takolanga accident watabeeranga ku involved mu accident bwe tukuwa report ebeerako buli kimu ekyo kinyingi kyayogeddeko ebeerako obudde bwabadde butya ekkubo lyabadde litya okitegedde so awo njamu nga tumusima amazima gali nti buli kimu tukisaamu naye maybe nti tetukisaasaanya ku TV kutufuna budde kuba report eba nnene agamba mpozi ebiseera ebisinga mutubuuliza accident yakagwawo n'obuuza Afande ekivudde ku accident ki tuba tusobola kuba tukunoonyeza kulisobola okubeera mpozi n'ekirala waliwo pamiti z'abavuga obugaali buno bumanyi ga kifuba tewali pamiti obula bantu balina kweyisa bulungi nakubabuulirira naye nga abapiki balina abapiki balina n'avuga ente alina obeera ne pamiti nkigaseemu akitegeere nti avuga ente is a driver alina obeera ne pamiti. Okay, omukulu Richard agamba Farida mbuuliza Afande omugaso gwa checkpoints ku highways kubanga abaofiisa bw'otuukawo bakebera only permit na third party ate ng'ebireeta accident bingi. Ate nga ne president yali yazikuba ku makubo naye ne badda mpola omanyi okwekomyawo president abakomezaawo naye ne badda ne kati weebali simanyi kyoyogera official teyabakkiriza kudda Afande n'akwewakanya ate tewali buzibu nze ndi munnamawulire evidence teyabizza naye kikulu kyabona checkpoints Mr. Richard tumwebaza nti awulira nti yeyongere mu ndowooza amaanyi naye kyendowooza nti era kyemmanyi era kyenkakasa nti ku checkpoint tulina okukebera ebintu ebisinga naddala okuvaako akabenje ekintu kya pamiti kino era Mr. Richard akiyisizzaako amaaso era agambye bo bakebera bukezi pamiti bakebera pamiti na third party abamu babeera n'emipiira emibi naye temubafaako nti pamiti eno buli oba togirina tokkizibwa beera ku kkubo kiseera tomanyira mmotoka gy'ovuga ekoowaza ebintu biki bingi omuntu omuvuzi w'emmotoka alina pamiti amanya nti bamusomesa emmotoka nga tunatambula gikebere kitegedde gikebere obeere mu mbeera ki nungi kiseera tojja givuga nga newankubadde era mu mbeera Gamal abajja nga bamenyamu eki naye tujja kwongeramu amaanyi lwakuba ye ndowooza simanyi oba eriwo ebbanga lyonna n'alaba nga waliwo oba kwolwo ye yayitawo n'omupiira ogutali mulungi naye emisango gyonna tugikwata
naye oli kyabagamba nti Afande nze onkutte olinga tomukutte kubasobola bakwata mwenna ngandigumu era yembakwata mwenna kyoga Afande kati ffe noono tubala ddi okitegeera ye gwe bayita omuntu akukuba left and right paka wakuba pakati nti akuba n'akugjawo tugamba nti Afande ali kati mutukutte nti ati njagala buli mmotoka njikebere era n'amasimu gavugirawo nti abaye mukoze jjaamu okitegeedde so tulina okukola spot on mwe mubeeramu ndowooza n'ayitawo nga tatuukiridde naye nga si kyekigendererwa kyaffe era nti tuba ne objectives decision eno nzogamba leero kumakya tubale okupamiti okitegedde naye ng'owomupiira tosobola kuyitawo eko omupiira bulamu bw'abantu okujjako Afande n'ekirala amateeka gano ge mukwasisa ku kkubo nga galinga agakwatako abamu gakwata ku byennyanja ebinene Mukenene gazita oluusi ne gakwata Mukene ebyennyanja ebinene ne gabita kikyentegeeza nti wali abantu abalina impunity ku makubo gano naddala abantu abambala uniform eyiyo oba uniform efaanagana ku yiyo n'abavugazi number plate za red UG yes balina impunity eno ate tulina n'abakisussa bo bamanyi n'okupaakinga mu makubo abeeyita abakulembeze n'ateeka ekimotoka mu kkubo waliwo ekifo kye tumanyi around Kololo area eyo ekimotoka ekyo eva bakiteeka wakati w'ekkubo tewali gwe bagambye namwe wenyini temukimanyi nakimanya naye oli just because they feel they own this country yagitaddewawo bano bo mubakwasaganyira muti owamuplaninze muti ekisooka neyebaziza General Katumba Wamala Minister for Roads yavuddeyo n'abagambako at least yabagambyeko naye practically mwabagakwasiza amateeka kikyo mulinawo anti amazima gali nti kasoke nkugambe nti ekimotoka kyogeddeko sija kizaako maaso tekisobola beerawo nga traffic teriiwo tegeeza mba mukimanyi traffic enobeerawo you are betting impunity no way njala kugamba olwaleero njala mutegeera olwaleero when a traffic officer on uniform ali mu kifo ekyo kyonna kyagamba nagamba kugeza ngenda buziga nagamba kira wansi okay alina mandate okitegedde kugamba nti eno gyolaga kubanze nkulabira ekyo jatuuka I divert you can you respect that tuleme kulowooza biri birala kuba eriyo oyinza okubuuga naye nga tojja kusobola kusomoka olw'embeera eribeerawo so kya buvunaanyizibwa era bugonjufu okugamba nti traffic officer abeerewo abeere nga atulaga okay ekimotoka kiyinza okuba kyafiiriddewo tunaakola tutya kikinga gavumenti mbadde nzija motoka yafudde naye nga sijja kuvaawo anti sijja kuvaawo nga bwetulinda ekijja okugijjawo kiyinza okuba kifunyemu gundi jaamu manyi jaamu abeeramu nnyo ku nguudo naye ngaekirungi nti omukulu Geno akulira ebyentambula yabyogeddeko kisijja kiddamu wabula kati nkwasaganya nti ekirungi ebyebitongole byo bimanyiddwa ebiva era tukyuka butuusi ntujja wa Matthew adamu gundi namba bweti gundi so agwa tujja gakwasaganya tutandikira munda mwaffe tetukkirizibwa amateeka ffenna gatukuba kyekimu kati officer mbadde ukankubuuza ekibuuzo wane Uganda ani akkirizibwa okubeera ne kano kafungwa balabala kubanga kati ne ba celebrities alina mu kasente agenda ku poliisi ne bamuwaka kabangali ako n'atandika okugoba abantu ku kkubo twalaba ono omukulu ali mu komera sipapa yayitanga wano nga tagambwako omukulu Brian Hoyt yefa abasula kulina ekkubo fa abasinze okulaba ennaku n'abantu abo ani akkirizibwa okubeera naka oba bw'obeera mu n'obusobozi bakakuwa omukulembeze w'eggwanga kubakangambe bwokuba obuuza akamotoka era omukulembeze w'eggwanga batambula mulaba nti alina akamotoka akatono era kaliko ekigamba traffic bwekiri njala twekereza bulungi nti naye yennyini agoberera amateeka tasobola kutambula agoberera amateeka era number one citizen alabibwako kitegeeza abeera nako yani kamulaga okalina okola ki ogenda tweziganya n'amuddiridde ontegedde vice president ne principal judge yamalayo oba kitegedde awo bayina lead cars kitegedde babeerako traffic ontegedde kati mpozi n'ekirira kitegatteko nti abalina emergency kuba kati kyenkulaga olaga abalina emergency nga ambulances kitegedde ne police zana emergency vehicle
kimanyi musoma era mwalabanga bagiteeka mu emergency vehicles naye okubeera nga olina emergency issues tekitegeeza nti kozesa bubi ki kubo oba kitegeeza nti olina right of way balina okukola ki tosobola kutumira gwe nti agenda atumira buli omu oba ontegedde nti bino ebirala kirungi mumanyi bulungi era kyobola obamenye bolowooza batalina kubeera naki nti ziwalozira pick-up zaffe zolaba oli ataddeko ebyo tebikkirizibwa ezo guard vehicle nze ndi musirikale nina kinkakati okubeera ne security kati abamu security bagikozesanga ki naye nga si kituufu security kyobola era pick-up oluusi pick-up eriko mumwaba mmono kuwaki security naye bamaliriza nga bakoze ebitakola ki ebinyiiza nabo bennyini bakimanyi nti kikyama ekikola ki ekikolebwako so njala bannayuganda bamanye nti olakola ensobi okay agikola ku lulwe naye kirungi nitulina ebiraba kamera nyingi temusirika nakyo mugireete exactly kirungi enaku zino social media yajja ne general we yatugamba era olujja tabbu yennyini omukulu Arnold yagamba Afande yali akubyeko omuntu ekipapula oluvannyuma ne yejjusa lwaki amuwadde ekipapula oba n'asonyiwa omuntu ate ne yejjusa lwaki tamukubye ekipapula lwaki tamukubye penalty it was a personal experience yeah kituufu actually ayogera mazima kuba ndi muntu okuba omuntu ekipapula ng'akoze ensobi naye bw'akunnyonnyola nolaba maybe abadde alina ensonga okola ki mu ye nga ye naye ng'amenya eki amateeka kyenagambye nti nze mbeeramu wanjawulo oli kyava agamba oluusi nti Afande byuma nti nkukuba ekipapula si nti njagala nnyo okukuba ekipapula siri essanyu lyange naye nkuba ekipapula nemukuddemu kukola nsobi eyo mutima nange naye kale singa takoze ensobi saana okuba ekipapula oba kitegedde naye olwokuba agikoze ate nga nina okulaga abalala kuba bukati kagamba omusajja ajja akola amanyanga gonna okitegedde buli omu n'akutunula ng'omukutte kati n'akunnyonnyola okuleka nga ensonga ddala ya ddala okitegedde naye sisobola kukuleka okugeza omuntu ayinza okuba kati omukyala ng'ono asuubira kituufu kwajjukira obuvunaanyizibwa bwe bwakukuuma bantu alina omuntu omu alina okukuuma nsobola omumusaasira and I defend it okitegedde n'ebeerayo oli agamba nti bagenda kungoba ku mulimu ng'olwayo era bagenda mumugoba ku ki olw'embeera nti era tayanguye yalina byebadde alina okukola ebimukasa okukola ensobi nemuwa ekipapula ki sinakindi kati kagambe n'omulimu negukola ki negufa so kinnuma nti musajja afiiriddwa naye neegumya mu mutima nengamba nkwasa amateeka ate akoze ensobi kujjako ensangi zino kujastika njogere ku corruption njagala okwebaza nti ennaku zino ku kkubo enjala tekyabaluma nnyo temukya extortinga nsi oba nakyo that can also be the reason but I'm realizing these days it's either mutesa nakuleka oba nakuwa ekipapula direct tokyasanga oli agamba hakati okoze otya they are very very few mwina engeri gye mwakikolamu oba tugambe mbu kati poliisi yalokose no we appreciate nti nga bwegambe bwe tujja wano tufuna ebyokuyiga bingi ne twongera okwogera n'abantu baffe then n'ekirala amazima gali nti nammwe bannayuganda nammwe mutegeera kimulina okubeera kuba luli mwakikolanga oluusi oba obutamanya oba kitegeera kuba okugeza kagambe these are live examples and experiences oli akubira essimu nanga Afande omusajja yankutte nga nina side mirror yange yakutuse ng'ekipapula kya mitwalo 6 oba kitegeedde Afande amaliza muwadde nga sente zisuka n'ekipapula oba kitegeedde kale n'omugamba naye kati kiki kyewabadde ofa you understand Afande nabadde mu bwangu you get it no please newe kiba kipapula okay take it in a good way kuba ebiseera ebisinga empisa embi ejjaddi gwe bakwasa amateeka twagalaga amateeka gakwasa oteekayo embeera ey'okompromisinga embeera oba kitegedde nti kati kigenda omumaliriza okugeza olina emitwalo gy'emeka 5 ogenda twala mwana ku ki kusomera
okoze omusango gwa mitwalo 2 sibe yes kati otya kukuba ekipapula ky'emitwalo meka omusajja agenda kukola ki ekipapula ky'emitwalo 2 sibe kati gwe obwongo obukugamba kaneerwanako mu mwezi no ansonyiwe ekipapula yes oli naye n'aba wampisa mbi nnyo n'akola ki n'azitwala oba kitegedde ndi kati wamala ozitwala ovuga okuva wano ne wali mu maaso ojjukira n'obuvunanyizibwa mwana kyavaga madani netunagula kino osimanya tunagula seti era ekiddako bwofuna omukisa nga gwono ng'okuba eki kuba oba mukambwe ki nnyo oba kitegedde nti ebiseera ebisinga bwenkola ensobi kkiriza yukale yobbadde kipapula Afande Enkozesa wala abasajja n'abukazi sabo omugamba akoze ensobi nga Afande Enkozesa ensobi kati ndi gy'oli namamu ekipapula kinakola ki with pain ne nakola ki and in those cases the batana chukwa wategera nti oli actually era bw'obeera remorseful oba kitegedde ebiseera ebisinga omusirikale tajja kuwa kipapula weetonda kuba naye muki muntu kyova omunnyonnyola embeerayo erinnya naddala ku bakyala bano ayinza okukunnyonnyola n'akunnyonnyola nga bw'ali single mother n'akugamba ki oba kitegedde kaka ndi kweyiya obuzibu omwana wange bamugobye kati nze maama nze taata siriiwo ndiwo n'Afande nzira siriiwo kyonga niba sifuna driver nakola ki kale balanga nomuwa amagezi funa driver akuvuge kuba ojja kukola ki oba kitegedde nti ebiseera ebisinga bibeerawo ebite then nekira nti amazima gali nti buli lwe tujja wano tufuna ekyenjawulo then nange ndi muki era nvuga emmotoka nga siri muki uniform nendaba obulamu bwetuyitamu kyova ogamba drive omusirikale nga omunyumye nabo obawo obulamu bwa bulijjo oba kitegedde n'oba nnyonnyola waka ovayo na sente mmeka oba kitegedde waliwo okunyuma n'oyingeegi nga nokola bbalaza oba kitegedde nti bwemunyumye ennyo abantu bagenda basimuka ne bamanya nti yani badde akola ensi kuba omuntu kagamba omuntu ddala wadde oyagala nnyo okulya sente tuliziganya omusajja avuga taata we mulwadde byebisinga okuluma abantu era bye bituuka ne wano waliwo boli abakozi b'emisango nga ye naagaba ne ssente nga tebanamu nga bamugamba ye n'abeera okwonoona bwono Afande oyagala mmeka siragamba Afande gyebaleko n'akola ebyensobi byonna naye nebeerawo mu ddala nga alina omuki omulwadde we kugamba n'akunywa ga Afande embeera gye ndimu ogiraba oba kiti omusirikale n'aba nga kibayita nti si muntu Afande oba si muntu oba ntegera omusajja Afande oba musirikale omu bannayisi bantu omusajja yabadde n'omulwadde yabadde n'abaana bagenda kuba kati kagambe era kyobola mu bintu bino tetulanyala bakuba ebipapula bingi tubabuulirira nnyo omuntu sajja alina abaana bagimeka basatu bagenda ku ssomero kitegedde akozeemu akasobi oba tasibye muki okitegedde bulamu bwe bwalagajjalidde naye okwogera naye n'omujjukiza n'obugamba n'abaana nti baamujjukize muzeeyi wammwe kwambala omusipi ko mumwagala n'enki abatwale kuki ku ssomero kisendinga obubaka bungi nnyo naawe kennyini ekifaananyi kyo bintu kitunda bulungi neeri omwana agamba mu sizoni ejja naye ejja kuyingira poliisi n'omuzadde n'agamba naye mubeere empisa neki so bw'oyogera n'abantu bo abange mu mbeera eno n'embalaga scenarios bwe zityo some of them peak era kyobola atajja kuharasinga kuba ddala kikwasa ennaku omusajja yakoze ensobi yayisizza naye nga omukikyala abadde ali bubi kuba gwe omanyi ofuna scenario mumulo yati tuli bantu omuntu ng'addusa omuntu mu ddwaliro n'afuna obuzibu n'afuna miscarriage oba yenyini gwatwala n'afa omanyi ti hurts a lot oba kitegedde yaga Afande obudde nkwegayirira oba kitegedde so waliwo scenarios gwali eri tojja kukkiriza nga Afande kati abo nga abakkiriza okukola ki ogenda era bwakuba essimu Afande bali abeeri oba kitegedde in some situations zeetaaga omuntu okubeera kugula ekitasi kusoboka naye okujjako era n'abapoliisi bano nabo nakyo kibabeere mu bwongo nti at the end of the day nammwe muli bantu nti woddayo n'ojjako kino kyoba oyambadde uniform you become a human being the cases of Omara cases of Kaihura cases of Siraj Bakaleke they were once there so naye nga lwaki abo ababooda ababeera beetise ba office abamenya amateeka especially Jinja Road they raid on a one way simply because they are raiding police officers. Also, police officers can be like 4, carrying 4 guns, moreover on one bike, on one police bike. Achogera kochi.
okukumenya amateeka era bakwatibwa era amateeka gabakwatako teri alina right of way nga bwokyogeddeko nti bwe mbala mu uniform tekintwala wa kitalo naye lwakuba ebiseera ebisinga omuntu bulwabeera omuntu oludde mu sister wange ono agambye kambeera okumpi n'obuyinza ekintu ekyo kwegamba binayisa bagambye entebe ewooma nti wabeerawo embeera ewaga omuntu okukola ensobi era bwagikola kambagamba olwaleero nze Gamal bwe nkola ensobi ekintu kintuulamu nnyo okusinga ggwe era oyekka atakozesa bwongo bwe bulungi yakozesa kyayambadde n'amenya amateeka oba nayo n'ekifaananyi kya because ekintu kino kyobeetise kinene nnyo kiri presenting eggwanga kiri presenting an institution oba kitegedde nti gweokolona ekifaananyi ky'eggwanga n'institution kiba kyattabbu era omusango guba munene so mukubiriza muganda we nti tekikkirizibwa era tekinyuma era amateeka gabakwatako ate okutiika kale katugambe nti bavuze ekkubo lyerimu naye nga baliko bana ate nga bonna bakutte emundu ngambe tebikkirizibwa era amazima gali nti bwe tufuna kuba tetusobola beera buli wamu naye muli maaso gaffe era muli matu gaffe nti bwolaba embeera bwekyo amazima gali ne twakisesinga obukakafu obwo kkiriza owaga nti ekisigala kyekimu Afande sibula bakulabye budde butuweddeko neyanziza nnyo bane neebaza Mukama Katonda okubeera nga atuwa obulamu netunyumyako nammwe neneebaza administration bane njebaliza ddala okubeera nga efuna obudde weebuti omanyi netutuuka ku bantu betasobola kutuukako neebaza mwe betuwangala nabo wano buli afuba okulaba nga tutuusa tubeera ba mugaso eri abeetagiddwa okufuna byetwogera ate neebaza nnyo ekyensusso abatulaba ne batuwa ebirowoozo byabwe ne batuwabula kuba amazima gali nti mwe abatuvuganya mwe mutuwabula netutereeza so nsigala nga ndi superintendent wa poliisi Gamal Abdukadri mbakubiriza nesekukubiriza yenna tubeere n'empisa tubeere n'obugumiikiriza tubeere n'ekisa abazadde muleme kutambula n'abaana nga gwoli wakati abaana babeera bali omuntu abeera mu kkubo bajja mukujjako emmotoka ejja kumutwala osigazeeko ono simanyi ky'onoogamba ono so abaana tubeewaza okubeera muki mu saidi y'ekkubo mbaagaliza okutetenkanya okuwatanya obulungi nsaba Mukama atusinkanye omulundi omulala kale sebo tweyanziza mwenna abatulabye sigenda kwongera ku bya Afande Gamal Kadri byatugambye naye byebyo ndooza twongere okwetereza nga tuvuga amamotoka naddala ng'ensangi zino bannayuganda beeyongedde okuba nga bafuna amamotoka amapya nga bafuna n'ensimbi balina ensimbi nyingi so tweyanziza nnyo mwebale abatulabye tujja kusinkana olunaku olw'enkya ebeera Woman Crush Wednesday Farida n'omukyala luwedde babeerawo wano okunyumyamu naawe paka ssaawa 4 ezakalasa mayanzi amanya nze Edgar Matthew Karuhanga from the entire team mwebali eddala Teddy thank you abadde ku camera n'abadde mu production Mr. Mukose ne team yo yonna mwebali eddala tujja kubalaba olunaku olw'enkya ku ssaawa 2 zennyini. Good morning Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.